Tell him, well. One more time, everybody. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. Oh, yes, you have. Yes, you have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. There is power in your name. Miracles happen in your name. As we lift our voice in praise, it's you that I see. It's you that I see. Hallelujah. There is power in your name. There is power in your name. Oh, we love you, Lord. Miracles happen. Miracles happen in your name. Yes, they do. Yes, they do. Hallelujah. As we lift our voice in praise, it's you. Hallelujah. Lord. Thank you, Jesus. At the center of me, it's you that I see. Jesus, it's you that I see. Whatever I go through, hallelujah. Oh, at the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. Father, we worship you at the center of it all. It's you. It's you, Lord. It's you, Lord, that I say. Oh, Jesus, your name is higher at the center. Oh, it's you. It's you, Lord. It's you. Come on, everybody, all over this building. Let's tell him, there is power in your name. Hallelujah. Miracles happen. Yes, they do. As you lift the voice, it's you that I see, Lord. It's you that I see. Come on, everybody, lift up your voice, lift up your hand and say, there is power in your name. There is power in your name. We love you, Lord. We love you, Jesus. Miracles happen in your name. Oh, as you lift up your voice, it's you that I say. It's you that I say. You are big, bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater. Come on, everyone. You are bigger. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher.
It's you that I see. It's you that I see. Yes, Lord. It is you that we see in the midst of challenges, in the midst of a storm. We lift up our eyes up to you, oh God. For you are joy, you are miracle, you are peace, oh God. Oh, ti anje bigambo olusibimbula bwendowooza ku bulungi bwo gye tuli olusi taata bwendowooza ekisa kyo nenzija okuyimba erinnya lyo Yesu. Tuyimbe ffenna anti ebigambo anti ebigambo olusibimbula bwendowooza ku bulungi bwo gye tuli olusi taata bwendowooza ekisa kyo nenzija okuyimba erinnya lyo. Tuddemu ffenna anti ebigambo olusibimbula bwendowooza ku gwe taata ku bulungi bwo olusi taata bwendowooza ekisa kyo nenzija okuyimba ku linnya lyo. Kale mugambe linnya lye yanyonya. Yimusa emikono waggulu omugambe yabikola. Linnya lye byonna. Anti ebigambo nti olusibimbula nga simanyi na kyakwogera bwendowooza ku bulungi bwo gye tuli ate oba olusi taata bwendowooza ekisa kyo nenzija okuyimba erinnya lyo. Yimusa emikono gyo mugambe linnya lyo. Hallelujah. We love you, Lord. We love you. Oyo yabikola byonna linnya lyo. Hallelujah. Chemba musitrogo linnya lyo. Omwana wa Katonda omulamu empologoma ya Yuda musitule waggulu musitule Yesu. Byonna. Ne bwe mba neraliikiridde yimusa maaso gange gyali byonna wakati mu kutya nkobola linnya lye lyokka byonna. Thank you, Lord. Oh, we worship you. Tingo luyimba lusirise ng'ebitiibwa biweddewo ng'enjuba
techayaka ndisigala kwesiga kuba oli mwesigwa ng'oluyimba lusirise ng'ebitiibwa biweddewo ng'enjuba techayaka ndisigala kwesiga tukiddemu ng'oluyimba lusirise ng'oluyimba lusirise ng'ebitiibwa biweddewo awo wenyini njuba techayaka tukiddemu tumugambe wammanga oluyimba olwo lusirise ng'ebitiibwa biweddewo ng'enjuba techayaka ndisigala kwesiga kuba oli mwesigwa kanyanjale yimusa emikono waggulu omugambe kuba byennina byonna wera siiza kanyanjale haleluya byonna kuba byenjoya byonna mubiro ebyamawulire amabi nsonyi lwe lugoye lwange ng'emmambya tekyaseka ndisigala kwesiga mubiro tuddemu tumugambe mubiro ebyamawulire amabi ng'ensonyi lwe lugoye lwange ng'emmambya tekyaseka ndisigala kwesiga yimusa emikono waggulu omugambe kanyanjale bulijjo kanyanjale mugambe kanyanjale omutima gwange nembeke byenjoya kanyanjale siiza nange kanyanjale nga musiiza mukama nga muwa ekitiibwa kuba byenjoya kuba byenjoya biri munda era obujjo kuba byenjoya biri munda mugwe byonna byenneeralikirira tebirimu gwasinga mukama obugagga bwennoonya bonna biri munda mugwe byenjagala byonna kuba byenjoya biri munda mugwe mutima gwange. And worship him. He deserves all the glory. He deserves all the honor. Mukama tuli maso go. Mukama byonna tubyanjala gy'oli. Mukama tubikwasa. Yesu wange tuhala obufuzi. Mukama abadde gwe Katonda atubedde atusobosezza singa mukama tobadde ku luuyi lwaffe omwaka guno
abalabe banditusaanyizaawo, The enemy would have destroyed us. korona yanditututte, obwavu bwanditugagambudde, Poverty would have torn us naye apart. Mukama tuyimusa ekitiibwa. But Lord, raise the glory. Mukama nga tugamba Katonda wange ng'oli mulungi, Saying, Lord, how good Yesu you are. wange ng'obadde mwesigwa, You've been faithful, Jesus. oli mwesigwa. You are faithful. Taata osukulumya ekitiibwa. You surpass in glory. Njagala okuwulirayo omukazi n'omusajja ayimusa eddoboozi lye Somebody raise your voice nga yeebaza Katonda, in thanksgiving, ng'amuyimusa worshiping and blessing ku lw'omwaka guno, for this year. kubanga abadde Katonda, Because it's been ye God. Katonda atusobozesezza, It's the Lord who has enabled ye us. Katonda atuliisizza, It's the Lord who has ye multiplied. Katonda atukuumye. It's the Lord who has kept us safe. Yesu taata tukuyimusa, Father, we lift you up. toganyiza mulabe kutusaanyaawo. You've not allowed the enemy to destroy Mukama us. taata tukuyimusa. Heavenly Father, we lift you up. Mukama olunaku olwaleero nga tuzze ku Sande esembayo mu mwaka guno. Father, today just as I've come in the last Sunday, Leero lwe Sande esembayo omwaka guno. this is the last Sunday. Njagala oyimuse Katonda omuddize I ekitiibwa. want you to lift God and give him Omugambe glory. Mukama oli mulungi. Tell him, Lord, how good thou Omugambe art. Mukama oli Tell mwesigwa. him, Lord, thou art faithful. Osukulumya ekitiibwa. You surpass in Taata glory. teri akufaanana. Nobody is compared to Weebale you. olw'omwaka guno. Thanks for this year. Weebale gwe Katonda atunywezezza. Thank you, the Lord was graced Weebale gwe us. Katonda atuliisizza. Thank you, the Lord was led us through. Abamu bwe baggalawo twali tugamba tunaabeerawo tutya. Naye Mukama tukuddiza ekitiibwa. Lord, we give glory to Weebale you. Yesu. Thank you, Jesus. Weebale Mukama. Thank you, Lord. Weebale Katonda ow'ekitiibwa. Thank you, the faithful Weebale God. Yesu. Thank you, Jesus. Yimusa ekitiibwa kyonna okimuddize ng'omukubira mu ngalo So raise ez'amaanyi. up our honor and praise in the form of your hand clap unto him. Ekitiibwa kimuwe, 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 Let's kimuwe. give him an ovation of praise. Hallelujah! 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 Amen. Man, Osobola okwetuulirako mu kubeerawo kwa Mukama waffe Yesu. you can take your seats in the presence of the Lord. Amatendo n'ekitiibwa byonna tubiddiza Yesu. All the glory and all the praises belong to Jesus. Atutuusizza ku Sande esembayo mu mwaka ogwe 2020. Mukama The one yeebazibwe. was led us to the last Sunday of 2020. Omanyi omwaka guno bwe twali tuguyingira twaguyingira n'esswaga. You know, when you're entering this year, we enter it With joy. Ng'omwaka 2020 nga tulina engeri gye tugyogeramu 2020. Yeah. And there's a way we would pronounce that 2020. Mukama yeebazibwe. Amen. Abamu 2020 tebakyabyogera. But Mukama some yeebazibwe. no longer say 2020. Ne Mukama abadde mulungi atusobosezza eno ye Sande esembayo mu mwaka guno mu linnya erya The Lord Yesu. has been good, has enabled us. This is the last Sunday in this year. Mukama abadde mulungi. The Lord has been good. Ffe ng'abakkiriza Yesu We as the believers of Jesus Christ, tukkiriza buli kyonna kikola ku lw'obulungi era oyakkiriza. we believe that everything works out for the good of those who believe. Era guno omwaka tetugenda gwerabira. And we'll never forget this year. Gubaddemu ebyafaayo. It had a lot of history. Ebyafaayo. History. Ffe ate ffe tulina n'ekyafaayo twazaaliramu omwana. Kaakati tetujja gwerabira mu linnya erya Yesu. Pastor's family have a history. They got a child in this year. Mukama yeebazibwe. Amen. So tuddiza Katonda ekitiibwa So we return the glory unto the Lord olw'omwaka guno. for this very year. Amazima tulina kugulumiza Yesu. For real, we just have to bless the Lord. Lockdown bwe yajja, When Corona came, when ah, lockdown came, abantu twali tumanyi tunaabeerawo tutya. people never knew how they would survive. Waliwo omuntu eyaŋŋamba nali twali twogera naye n'aŋŋamba bannaayi ndidde nga bwe siryangako nga mbadde enkola naye nga sirya naye ate kaakati ku luno ndabye Katonda nga ngabirira buli lunaku. I was talking to someone saying I was eating, but I've seen God providing for me in a special way. Amazima Mukama atulaze tetubeerawo na lwa ssente ze tufuna.
For sure, the Lord has assured us that we don't live by the money that we receive. Katonda agabirira binnamuŋŋoona atugabiridde omwaka guno mu linnya erya But the Yesu. God who takes care of the ravens, He has taken care of us. So mbasaba busabi leka ate twetegekere omwaka ogujja. So I plead with you that let us get prepared for the next year. Leka tukolewo tutuule wansi. Let us sit down. Guno omwaka gubingi bye tuyize. In this year, a lot have we learned. Bw'oba toyize oliko ekikyamu. And if you didn't learn anything, then there is something wrong with you. Kaakati tuula wansi twetegekere omwaka ogujja. So sit down and plan for the next coming year. Era ennaku z'omwezi nga 31 And on 31st, tugenda kuba mu kifo kino. we're all going to be in this place. Tetugenda kusulawo kiro. We are not going to have an overnight, Naye tugenda kuba ne service okuva ssaawa emu ey'okumakya but we have a service from 7 a.m. paka ssaawa emu ey'olweggulo. till 7 p.m. Tugenda kubeerawo mu kubeerawo kwa Katonda. We're going to be in the presence of the Lord. Ssaawa mukaaga ez'ekyo zinaagenda okutuuka nga ffe twayingiddeyo dda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. By 12 p.m. 6 p.m. we'll have already entered the year. Mukama yeebazibwe. Praise God. So nkusaba busabi So I beg, I plead with you. jangu mu kifo kino. Come in this place. Tujja kuba n'ekigambo. We will have a word. Tujja kuba n'okusaba. We have a prayer session. Tujja kuba n'okugulumiza Mukama. We have an exhortation. Tujja kuba to the Lord. n'okusembera. We will have Holy Communion. Tujja kuba n'okusiiga amafuta. We will have being anointed. Buli kintu kyonna tugenda kikola ku lwa 2021 tuguyingiremu mu maanyi mu linnya erya We will Yesu. do everything that we may enter 2021 in power. Amen. Amen. Okuva enkya lwa Monday Tomorrow it will be a Monday. ye wiiki esembayo zennaku ezisembayo. Those are the last week or the last days of the year. Nkusaba wiiki eno ogikwate ate ogitandike n'amaanyi. So I pray that you may use this week and begin it with power. Enkya tujja kuba ne fellowships zaffe Tomorrow we'll hold our fellowships. kubanga wiiki eno twagala tugiyingire mu maanyi. Gw'abadde tajja mu fellowship jangu ba fellowship leaders bajja kuba ba meeting enkya. We want to enter this week in power. The one who has never participated in fellowships, come. The fellowship leader will be meeting tomorrow. Ate ku lwokubiri fellowships zaffe zibeewo. And on Tuesday our fellowships will be there. Ku lwokusatu tugenda kuba ne midweek service. On Wednesday we'll have our midweek service. Egenda kuba ya njawulo. It will be quite special. Esembayo mu mwaka guno. It's the last midweek service in this year. Kusaba busabi omwaka nga weekend weetegeke buli kintu kyonna okibeeremu. So I exhort you that you plan to be in everything in this week. Then ku lwokuna 31 lwe tujja okubaawo. And on Thursday 31st we'll be here. Then nga lumu And on fast tugenda kuba tufuna obunnabbi obwa 2021. we'll be getting the prophecy for 2021. Bishop waffe okuva olunaku olwaleero togenda kuddamu kumulaba. Our bishop from today will never see him. N'olwaleero taliiwo. Even today is not around. Yagenze. He went. Mukama yeebazibwe. Man. Tetujja balaga bifaananyi ng'abalaga mu bifaananyi ng'ali ku nsozi nedda. Naye akati alina we yalaze yagenze kunoonya kigambo kyagenda otuwa ekigenda otutwala mu 2021 mu linnya erya He went Yesu. to seek God for the word of 2021. Kakati tujja kuba tuddamu okumulaba ku lusooka We'll be seeing him on fast, nga tufuna ekigambo. receiving a prophetic word. Nkusaba busabi So I plead with you, nga lumu beerawo. be here on fast. Tokuba ssimu. Do not make a phone call. Mutukubira nnyo obunnabbi bwe buli wano okasindika ku WhatsApp. Pastor, what is the prophecy of the year? Nenkuwaako omutwe gwokka. You always want to know the word of the prophecy via cell phones, and I also give you just a sample. Naye weetaaga okufuna obunnabbi mu details. But you have to get a detailed prophecy. Kubanga nabadde wiiki ewedde nazzeeyo ne mpuliriza buli kigambo ku kigambo. Because last week I've been listening to the prophecy word by one. Naye ndabye nga buli kigambo kituukirira. But I've seen every word coming to fruition.
kakati oyinza okufunako the year of great doors and double opportunities. Ekyo tekimala, waliwo ekigambo obunnabbi bwonna bwonga obufunye mu bujjuvu. You may just receive a theme that the year of double opportunity, but you never receive the detail of it. Mukama yeebazibwe. Amen. Yagambaga omugumba agenda kuzaala. He said that the barren one will have children. Bale nagenza okulaba nga wano waliwo omwami taliiwo naye ndoza ajja tuwa obujulizi. Myaka 8 nga mufumbo nga naye nga talaba mwana. Naye mu mwaka guno Bishop Kasa yalagira omugumba ogenda kuzaala. Omwaka guno balina baby mu linnya erya Yesu. There's a gentleman for 80 years, he had never had a child, but when they prophesied, now he has a baby in Jesus' name. Obunabbi bwa Bishop yali ayogerandaga omwaka guno mugenda kusoma Bible nga bwe mutagisomangako. The bishop was prophesying that this year you'll read the Bible like never before. Amazima mu lockdown twasoma Bible kusinga bwe twali tugisomye mu linnya erya Yesu. For real, in lockdown, read the Bible like never before. Eka nga tugisoma ne baby nga katagisome. Mukama yeebazibwe. We are locked down in our homes and you had enough time to read the Bible. Omwaka guno tusome Bible nga bwe tugisanga bwe tutagisomangako. This year we read the Bible like never before. Mukama yeebazibwe. Amen. Nagamba omwaka guno gugenda is gonna be dramatic. And he said, omwaka guno mugenda kulaba katemba. Era katemba tumulabye. And we've seen drama. Era mulina n'eŋŋombo kati ze muliko tulabye tiya gaasi tulabye abatula wansi mu kkubo tulabye katumba oye tulabye ebintu bingi. We've seen tear gas, people walking barefooted. We've seen Mukama yeebazibwe. everything. Hallelujah. Toyina kusubwa bunnabbi mu linnya erya You Yesu. don't have to miss the prophecy in Jesus' name. Amen. Ekirala kyenkusaba Another thing, saagala otye gamba mulirwa naawe totya. I don't want you to fear. Tell your neighbor, Mugambe fear. muweereze ekigambo mugambe totya. tell him, fret not, fear Kiddemu not. omugambe totya. Tell him, fear not. Omanye ebintu bingi ebigenda mu maaso. You know, a lot of things are going around. Amazima waliwo abatidde. People are feared. Waliwo gwe nasanze ng'atudde ku madaala ne mugamba kiki waliwo ekizibu naga ntidde 2021. There's a person I found and was fearful of 2021. Bagambye waliwo corona phase 2 ajja. He said there is corona phase 2 coming. Amazima ng'ayogera akankana bw'ati ne mugamba Was kiki. speaking while trembling. Waliwo gwe nasanze ng'asibye emigugu akalulu nze nkaddusa ak'ekibuga ngenze mu kyalo. Others packed their staffs going to the village because of fear. Naye amazima go gali nti But the truth remains. ffe tulina solution ly'eggwanga lino mu linnya erya Yesu. We are the ones who's a solution for this nation. Ate bano be mbagamba nabo balokole naye nga bonna batidde. The people have been telling you are saved, but you are afraid. Emisingi nga ginyeenya omutuukirivu asobola kukolawo ki? When the foundations are shaking, what can the righteous do? Ng'ensi etandise okunyeenya gw'osobola kukolawo ki? When the waters began shaking, what can you do? Bayibuli egamba Kerode n'agolokoka. The Bible said that Herod arose. Mu bikola batume 12 In Acts of Apostles chapter number n'akwata 12, abamu ne babateeka mu kkomera. he took some in the prison. Ne Bayibuli etugambye ekkanisa bwe yagolokoka n'esaba. But the Bible reports that when the church arose in prayer, N'esaba. they prayed. N'abaali mu kkomera baavaayo. Even those who are in prison got out. Omukono gwa Mukama ne gulabisibwa. The hand of God was manifested. Gamba tewagenda kubeerawo kavuyo mu ggwanga lino mu linnya erya Said Yesu. there won't be any chaos in this nation. Abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe banaakakkana wansi ne basaba Katonda agenda kuwonya eggwanga. In my people called by my name, if they humble themselves, the Lord promises will heal the land. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Kino kye kiseera tugolokoke This is a time to arise. tusabire eggwanga And we pray for the nation. tulangirire emirembe And we declare the peace. ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe mu And linnya the erya glory of Yesu. God will be seen in Jesus' name. Ngenda kusaba oyimire ku bigere ebyo. So I'm going to request you to get your feet. Njagala oyimirire ku bigere I ebyo. want you to get your feet. Njagala tukkiriziganye wamu nze I naawe. want us to agree together with me. Tukkiriziganye nze naawe. Let us agree, me and you. Tulina obuyinza.
We have the authority. babiri basatu bakanyanga ku nsonga yonna When 2 or 3 agree on ne anything bagisabira and pray over it, mukama agenda kikola the Lord will do it. kye banaasumulula ku nsi Whatever they shall release on ne mu earth, ggulu kigenda kusumululwa. even the heavens shall ago release ge it. maanyi ge tuyina ng'abaana ba That's the katonda. power we carry as the children of God. njagala oyimusa eddoboozi lyo. I want you to lift up your voice. mukama twagala okwebaza olw'eggwanga lino. Father, we want to thank you for this twagala nation. okwebaza olw'obulamu bwaffe. We thank you for our lives. twagala okwebaza kubanga oli katonda omulungi. We thank you because you're good, God. taata ng'ekkanisa Father, as the ffe church, tulina solution eri eggwanga lino. we are the ones with the solution. mukama About this tuteeka nation. uganda mu mikono gyo. Father, we place Uganda in tuteeka your hands. eggwanga lino mu mikono We gyo. place this nation in your mukama hands. tulangirira mu linnya erisinga amannya gonna. Father, we declare the name that is wanaabeerawo above all names. emirembe. There shall be shalom. tewajja kubeerawo They kuttiŋŋana. won't be killing each tewajja other. kubeerawo There kavuyo. won't be any mukama chaos. taata akalulu kajja kgenda bulungi. Father, everything will go mu on linnya well. erisinga amannya In the gonna. name that is above all erinnya names. erya The yesu. name of abantu Jesus. tebagenda kuttibwa. People will not be emirembe slaughtered. gigenda kufuga. Nothing will mu reign. kampala. Father, come mu wakiso. in Wachiso, mu masaka. in Masaka, mu bitundu in ebyenjawulo. different parts mu of linnya Uganda. erya In yesu. the name of tuteeka Jesus, eggwanga we lino. bless this mukama nation. taata leka ogolola omukono gwo. May you stretch wide your hand olabisibwa eri eggwanga and lino. be seen in this nation. ogambye abantu bange You say, my people, abatuumiddwa erinnya lyange call by be my name, banakkakkana wansi when they humble ne themselves basaba and pray, onojja n'owonya I will come and onojja heal. n'olangirira emirembe. mukama Father, tulangirira mu linnya declare erya in yesu. the name of taata Jesus. tukkiriza Father, we believe waliwo amaanyi go. that your power yesu agatereeza ebintu. that rectifies mukama things. wayogera eri omuyaga Father is brought to the storm. n'ogagamba teeka. And we say, peace, naffe be still. akavuyo konna tukagamba leka So we kateekateeke. speak to the chaos, peace, be mu still. linnya In erya yesu. the name of taata Jesus. tujja mu maaso go. Father, we come before you. tujjira ne kolona. We come against njagala mu corona. linnya erya In yesu. the name of Jesus. tujjire endwadde eyo We come against sickness etiisizza buli muntu yenna. that has scared everybody. tujjira mu linnya erya We yesu. come against sickness. bw'akawuka aka korona Your corona. tukulumbagana We attack mu you. linnya erya In the yesu. name of Jesus. yesu tugolokoka Jesus, we nga arise. dawudi bwe yagolokoka Just a David nga arise. goliyasi atiisizza buli muntu And we bless everybody. n'agamba nzija gy'oli mu linnya erya mukama. And he said, I come naffe unto you in the name tukujjira of korona Jesus. mu linnya erya We yesu. come in the name of Jesus. ozikirizibwa You've been mu destroyed. linnya erya In yesu. the name of mukama Jesus. tulangira bonna babadde bakwatibbwa. Father, declare those who are bawenyezebwa basumululwa mu linnya erya yesu. delivered in the leka name of amaanyi ga Jesus. katonda gabasinkana yonna gye bali mu malwaliro. Father, you're meeting them yesu with leka omukono gwa the katonda gubasumulule. Heavenly Father, yesu release kolona them. tukumalamu amaanyi We render it mu linnya erisinga amannya in gonna. the name above all taata other names. tukkiriza Father, we believe waliwo amaanyi go there is your power agalabisibwa ku ggwanga lino. that has been seen over mukama this nation. tukkiriza waliwo omukono gwo ogw'amaanyi. And you're stretching your hand. tukkiriza okulaba ekitiibwa kya katonda. Oh, we raise the ate glory of mukama God. tusaba obukuumi. And we pray for tusaba protection. obukuumi ku buli muntu I yenna pray for protection. mu linnya erya yesu. In the name of teri agenda Jesus. kufuna akisidenti. Nobody will get an accident. mukama tugaana n'okufa mu linnya erya Father, yesu. we tugaana n'agalwadde lwadde gonna reject mu linnya everything. erya yesu kristo omwana wa In katonda the name omulamu. of Jesus Christ. yesu emitwe egiruma givaawo. weebale katonda waffe. Thank you, our Lord. weebale yesu. Thank you, Jesus. mukubire mu ngalo ez'amaanyi Give ng'omuddiza him all the ekitiibwa. praise as you glorify him. amen. In the name of Jesus. tuulako mu kubeerawo kwa mukama waffe You can yesu. sit down in the presence of the Lord. ebintu byonna nga bitabuse. When all things have gone haywire, waliwo oluyimba lwe tulina okuyimba. there is a song that we normally sing. leka tulwanirize mu linnya lya mukama waffe Let us yesu. welcome him in Jesus' name. Hallelujah. Musumba ayogedde ku nsonga The pastor spoken about a reason. ku nsonga y'okutya okweraliikirira The case of fear. okugenda mu maaso abantu balina okweraliikirira. People are worried all around. otuula n'owa bodaboda n'akubulira bino n'akubulira biri. You sit with a brother rider, oli mu tells you takisi this buli and omu that. n'ayogera by'ayogedde. Well, in the taxi, everybody naye speaks ng'olaba whatever you want. batidde
but you see them, they're afraid. naye wakati awo nina omwoyo wa Mukama mulungi nnyo. But in the middle there, the Holy Spirit of God is good. When I understood that I'm going to minister, it reminded me one of the songs that I have. He said, sing that, to know that the Lord is good. I ministered this song in the first and the second service. I've been outside there and the Lord performed the miracle. A gentleman came and said, there's a song that you sang. I'm going to sponsor you to do a video of that song. Isn't the Lord beautiful? The song said, let me have that I may know what to do. Because he told me never to fret. May the Lord bless you. Kubaya gamba tisityanga Wabaya fira mu bulumi Olondoze mpone ennaku Kikekyo kye nditya kale Yaswala nakuwa ssebo Akulenza talina na value Kyabeeyi kyekye kinkira nze Olabo yafuga eggulu n'ensi ebbanga n'ennyanja byonna agamba nti ndiwe oya leka nsitula amatendo nnyimba oluyimba ntendo bulungi zamanye vufu jankubye leka nsitula amatendo nnyimba oluyimba ntendo bulungi ali mukoka nga ntulidde nebuuze lyeggulu eritalina nampagi yalisereka mbwengula nabali erivaamu n'enkuba ate kuno ku nsi najjuzaako ebitonde gabo birabo byewuunya ekitiibwa kimutire takola nsobi mu bye yatonda amagezi ge gakitiibwa okutegeera kwoyo kuwanvu amanyi ebijja ebiriwo n'ebyebiribeerawo leka tusitule amatendo ffenna tumuwe ekitiibwa obulungi nzamanyi empufu gyankubyeko leka nsitule era nyimba oluyimba nali mu mukoka nga ntulidde nimusa amaaso gange gy'oli ne mutima nkimanyi Mukama nti ye gwafuga tewali akwenkana ssuubi liri mu gwe sigenda kutawadde okweraliikirira ne mu byonna byenkola ssuubi liri mu gwe Mukama n'atambulanga nawe era mu byonna yesoberawo kansitula amatendo nimba oluyimba era obulungi zamanye empufu gyankubyeko amatendo nimba oluyimba nzendo nali mu mukoka Mukama nga ntubidde olwaleero leka nsitule nimbe oluyimba obulungi leka nsitule bulijjo tende nali mukoka nga ntubidde Mukama bampere nnyo omukisa.
tuddiza Katonda ekitiibwa olw'oluyimba olwo. Tulina okusaba kwe twagala tukaanye ffenna wamu. Twagala okwebaza abantu mwenna. Want to thank everybody. Social distance tugikuuma bulungi. We've kept social distance very well. Masiki mujja nazo. We come with the masks. Naye waliwo ekizibu kye tulina. But there's a problem we have. Ate naffe tunoonyeza solution nga etubuze. Sought for the solution there. Tulina gikwatira wamu. But we have to. Okusinziira ku bintu byonna bye baatukkiriza okugulawo amakanisa tugezezaako bikwata. According to the things they told us to have in order to open the church, we've tried to. Okujjako tulina okusoomoozebwa kumu. Except we have one challenge. Kwe kukwatagana n'abaana. It is concerning the kids, children. Ku lunaku olwa Christmas abaana baatusukkulumako. On Christmas, kids were many. Tukimanyi bulungi. We know it very well. Abaana tebabakkiriza. Children are not allowed. Ddala okuva ku myaka waliwo babbebi bagamba musobola okubeera nabo okuva ku bbebi paka ku myaka 2 naye okuva awo paka ku myaka 10 paka ku myaka 11 tebabakkiriza. From 2 years to 12 years, they are not allowed. Akati mbadde mbasaba. So I've been requesting you. Kubanga naffe oluusi Sunday school teriiwo. Because the Sunday school is closed. Naye ate abaana bajja. Yet the children are coming. Ate nga kiyinza otuleetera obuzibu. And it might cause a problem to us. Kubanga bamaze dda n'okuripoti nga Glory erina abaana. Because they've reported that Glory has got children. Naye tutwagala tukolere wamu. But we want to work together. Ng'ennaku z'omwezi lumu tulina service emu. On first, we have only one service. Tukusaba. So we pray. Funa omwana w'omuleka. That you may leave your child somewhere. Ate gwe tukwetaaga owulira obunnabbi. But still we need you to listen to the prophetic word. Ng'ennaku z'omwezi 31. So on 31st. Tukusaba era omwana ofuneko w'omuleka ojje. We ask that you leave aside your child and then you come. Naffe tulina abaana kituluma. We also have got children. It hurts us. Naye nange bwe nveeka banga, Dad, when are we going back to church? Whenever I leave them, they ask me, when are we going back to church? Ekigambo ekyo nange kinzitoowolera okuddamu. It is heavy for me to respond to them. Ne mbagamba, I'm coming back to have the service at home. And I tell them, nzija tufune service wano feka. Naye ekintu kye nsazeewo kwe kukisabira abaana baffe nabo babakkirize mu linnya erya Yesu. But what I've chosen to do is to perforate that our children will also be allowed. Amen. Amen. Kale mu kaseera kano mu linnya erya Yesu. So at this juncture, in the name of Nga Jesus, tuddiza Katonda ekitiibwa. as we return the glory to Njagala God, twanirize ekigambo ekisembayo mu mwaka guno n'engalo ez'amaanyi n'akaluulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. I want us to welcome the last word for this year in the name of Jesus. Amen. Amen. Tukubire Katonda mu ngalo. Let's clap for our Lord. Kyukira muno omwanirize mu ngeri eri scientific. Welcome your neighbor in a scientific way. Omuteereko smile eri Just smile smile. for him or her. Oba ya masiki smile efaana etya ng'otaddeko masiki smile. I don't know how you smile with your mask on, Mukama mulungi. but God is good. Badde ndowoozaamu wano ne ntunula nti ng'ennaku z'omwezi 5 January I was seeing that on 5th January ye Sunday yasooka. was our first service. Neebaza Mukama nti nali mu kkanisa wano. I thank God that I was in church. Ate Mukama ampadde ekisa nti 27 Sunday esembayo mu mwaka era nkyali mu God kkanisa. has given me his grace that 27th, the last Sunday, I'm still in church. So tuddiza Katonda ekitiibwa nti bangi abatandise naye nga tebakyaliwo. We give God the glory. Many started but are not here now. Naye ekisa kya Katonda kituwaniridde okuba nti tukyali balamu. But the grace of God has sustained us and we are still alive. So Mukama tumuddize ekitiibwa So n'amatembe. we give all the glory and honor to God.
Nalisabye abantu babiri oba basatu. I request to all three people. Ng'olina obujulizi obwokya ogamba saagala kuyingira 2021 nga sinnabuwa If you have a burning testimony, you don't want to enter 2020 without giving it, just run forward. ng'olinayo obujulizi obwo dduka emisinde gy'obuwe Run tulumize forward if you Mukama. have that burning testimony and glorify the Lord. Amen. Abo bajja kumala aba bokka. Those will be enough. Mutwe microphone yangu yako. Mwogerera mu masiki. Mukama yebazibwe. Amen. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Praise be the name of God. Nebaza Katonda olw'omwaka guno. I thank God for this year. Nange nga musumba bw'agambye nga 5 omwaka guno nga gutandika naliwo Sunday yasooka ne kati wendi. Ekitiibwa nkiddiza Katonda. Nebaza Mukama obulamu bwange bwonna sifunangako accident naye omwaka guno omwezi ogwokubiri nali nfudde olwa accident. Nebaza Mukama nti wendi. Ekisembayo nebaza Mukama siberangako mu ddwaliro nze obulamu bwange bwonna nemalako okusuka week. Kubanga nalinga nzaalira ku biso naye ng'era simalaamu week mu ddwaliro. Guno mwaka nga I think that was this November nafuna obulwadde obw'omugongo nembeera ku kitanda for 2 weeks. Nempita okusinzira ku gundi medications ezaali zimpeebwa nembeera nga waliwo we natuuka ndowooza omulaba ate yayagala kukola kirala. Naye nebaza Mukama nti era nayo yanzijjayo. I am well. I thank God for his healing power. Praise the Lord. She thanks the Lord that she was here at the beginning of the year, the first service, and she's been here in the last Sunday service of the year. She also glorifies the Lord that she had never experienced any accident in her life, but in February the enemy wanted to snatch her life, but God spared her. Then the third thing, she thanks the Lord that in November she got a back problem and was admitted in the hospital for like 2 weeks, and the enemy wanted to snatch her life or to do something that was even worse, but by the grace of God, she's now here and she's alive. Amina Mukama yebazibwe. Amanya n'eddoboozi ndi kwagala Faith. Nebaza Katonda ku lwa 2019. 2020 tutwagikwatira mu ddwaliro nze ne sister wange. Nebaza Katonda eyasumulula sister wange kubanga yali yazaalibwa nga mulamu. Ekirwadde ne kimulumba nga alina emyaka 14. N'atandika okwavula n'amala wansi awo emyaka 9 nga tatambula nga takola kintu kyonna waba agenda mutoya akwata mu byonna ebyo. Naye nebaza Katonda nti 2019 lwe twagenda mu ddwaliro 2020 n'amusumulula kati atambula. Nebaza Katonda ku lwekyo. Amen. Awataali taata awataali mama kubanga batusaba obukadde 3 mu kitundu nga tetubulina ne tukubira dadi waffe esimu kuba dadi musiraamu n'agamba ze ssente z'abalokole sizirina mwefeeko kuba mugamba nti Katonda wamwatambuza kati mumusabe ssente abawe. Ne tugamba Mukama gwe taata gwe mama awataali taata mu ddwaliro awataali mama omwoyo mutukuvu yabeera wamu naffe mwebaza ku lwekyo. Wow. She gives the glory to God for saving her sister's life. At the age of 14, she got sick and she started crawling. She couldn't walk, and it lasted for years. But she thanks the Lord that as we are crossing over into 2020, God healed her sister in a divine way, and right now she can walk. And they had to pay 3.5 million. They didn't have money, and the father told them that since they decided to get born again and they come from a Muslim family, Jesus should provide for everything they needed, and indeed Jesus provided. Mukama yebazibwe. The new normal ekyatulemye okutereera kubanga Katonda agenda tukuuma bukuumi kuba nze nsinga okulemwa masiki. Engeri nze ebintu byonna Mukama mwebaza olwa 2020 kubanga ayongedde okundaga nti no ye Katonda anjigirizza ebintu bingi ebyenjawulo. Nafuna mbadde nga mbeera bw'omu naye mweno covid period nafuna abantu 9 waka naye nentuka ekiseera ne neebuuza nti no bagenda kikola naye nga buli omu aŋŋamba
musumba katujjaawo katujja nga mujje ne tutuuka ne tuwera 9 naye Mukama yatugabirira nga leero we tulya kino enkya ne tulya kiri paka covid we yatuuka ne baddamu ne bata abantu ogenda okukola nga buli nnaku tukyusa emmere ng'enkota z'amatooke teziva mu nsonda naye waliwo ekintu kimu kye nayiga ku Katonda nti nno abantu bwe baavaawo nga covid aweddewo nembulwa ekyokulya nga tukendedde ate nenzija ku church nenjogera ne Roni n'aŋŋamba jjangu ku church bakuwa emmere kyokka wali nga nalina 1.8 natula nembala nga nazirina ezo ssente ne tujja nga tuzinogola mpola paka nga naye basanyufu nga tucelebratinga ne birthday. We had 4 birthdays nga mu kikomera kyange bagamba mbuno ekyo ekikomera kitutamye kibeeramu buli ddakiiko bubagabaga naye ne nebaza Mukama olw'ekyo kati ebyo byonna biba byakavaawo. Mutabani wange omukulu n'amenyeko omukono bwe yamenyeka ne bankubira essimu omwana amenyese ne mbagamba omwana si wange omwana wa Mukama agenda kutereera mu musabira awo ne mukwata nakuba essimu mbale kuba nzanya rugby ne nkubira ku tiimu yange kuba nina insurance ya tiimu ne bangamba muleete wano tulina badokita nga 6 nga buli dokita bayayaana omukolako tugenda okutuuka ne bangamba amenyese oba tekigize nga kiri simbo ne bakuba x-ray ng'omukono gwawukanye naye ne mbagamba anedda agenda kubeera bulungi naye ebiki ne tugira mu 3 days ne tuddayo ng'omukono gugasse ne bangamba no kino tekisoboka biki ne mbagamba anedda ndi muweereza wa Mukama naye I've learned to give thanks before mbadde sikomangawo mu church bamala kutegeka season ya Thanksgiving because I didn't have a reason why I was coming to church. Newe bagulawo until when they brought a season of Thanksgiving. That is when I came back because I had something to thank God. I don't want to come to God every time that I'm getting something, but I always want to be when I'm bringing something to God. So nechinjigiriza nti nno wekenenye ononye wawoyina okwebaza Mukama because always waliwo Katonda kyakoze kyota namanya because otunuulidde biri byoyagala kyokka nga nagenza okuddamu okwekenenya musumba we yali atusomesa nga nasobola n'okutereezaamu karuumu ne nkakolako ne bakayingira ne nfunayo ze ssente kati nga nabyo sibijjukidde naye we baatugamba reflect back ayina engeri gye yakisomesa bulungi n'atuteekateeka bulungi kati nanyumirwa okwebaza Mukama ne ŋŋamba nti amazima gennyini abalokole tubeere ekyokuddamu eri baneiba baffe tube nga tuyina eri ekigambo kye twogera nga kyakwebaza Katonda so si kujjukira bibi so si kwemulugunya wabula tunoonye nga in every problem there is a solution and God knows why he has brought that. Tewali kyateekawo nga togenda kiyitamu. Mukama abawe omukisa. Amen. He thanks the Lord that he was alone before, but during the lockdown, he got 9 people he was living with, and God provided for them everything that they needed, every meal God was providing. And when the people left, surprisingly, he even lacked what to eat, but God still kept providing. And even when the son got a slight accident and got a dislocation in the arm, God was able to heal the boy in just 3 days. The arm was fine. So he glorifies the Lord and also urges us to always learn to give thanks to God in every circumstance. Amen. Let's give God the praise for all that. Amatendo tugadize Mukama olw'ebyo byonna. Ezengalo tezimala Katonda waffe mwongere engalo ez'amaanyi. Amen. Omanyi kye navumbula bw'oba toli mu mbeera oli bw'ajogerako olabanga ey'okusaaga. I discovered that if you're not going through a certain situation, when somebody mentions it, you take it slightly. Naye okubeera ku kitanda wiikisi 2. But being admitted for 2 weeks. Accident zitta abantu naye n'ogivaamu ng'oli mulamu. Accidents kill people, but you come out alive. Kwegamba Katonda agabirira mu ngeri ey'enjawulo. God provides in a special way. Bingi byatuyisizaamu yeetaaga okuwa ekitiibwa n'amatendo. There is a lot he has made us go through, so we should honor him. Omukubira engalo nga zisingako awo. So give him a more hand of praise.
twebaza mukama olwa lineegi zaffe. We thank God for our lineages. Tubadde ne Nehemiah etuwadde omukisa omunene. We've been having Nehemiah and it has blessed us. Tubakubireko mu ngalo aba Nehemiah. Let's give them a hand clap. Ate katwanirize abaana ba Mukama aba Joseph nabo bajje abali ku ddyo tubasabire Mukama abongere ekisa nate. Welcome the Joseph lineage that is on duty so that God may give them even more grace to lead us. Nga bwe bajja, as they come, nkujjukiza nti Bishop waffe yawandiika akatabo kano. I remind you that our bishop wrote a book. Kakwatagana ku A Grateful Heart. It's about omutima ogusiima. So akatabo kano okestaaga n'okatunulako n'okasoma. You need to read this book. Ono mwana asembe agambye kati yeebaza Mukama nawe ojja kufuna ensonga nnyingi ez'okwebaza Mukama. When you read it, you will indeed get a reason to give thanks to God. Akatabo kano ka mutwalo gumu gwokka. It costs you only 10,000. So ojja kukasanga wabweru awo ng'ofuluma okeetwalira obeereko ng'osoma. As you go out. Kale tusanyusa okulaba Joseph. You're welcome, Joseph lineage. Yesu yebazibwe. Praise Jesus. Joseph lineage yeri maaso gammwe. Joseph lineage is before you. Twebaza Katonda abadde naffe. We thank God that has been with us omwaka guno gwonna. all this year. Tatukoze bubi. He's not done us bad. Tumulabyeko ng'akola mu bulamu bwa buli ssekinnoomu. We've seen him working in the lives of everybody. Ate ne mu lineage okutwalira awamu. And in the lineage at large. Nga bulijjo. As always. Tukiraba nti Yosefu bwe yatuuka mu nyumba ya mukama we Potifa. When Joseph reached Potiphar's house, ebintu tebyasigala kye kimu. Things didn't remain the same. Ebyali bitasoboka byafuuka ebisoboka. The impossibilities became possible. Ne mukama we n'abaali bamwetoolodde baasobola okulaba nti omusajja oyo aliko Katonda. The master and the people around him were able to witness that he had God. Naffe tuzze maaso gammwe mu weeks zino bbiri. The same way we've come before you in these 2 weeks. Twongere obbategeeza nti ebintu bikyasoboka. To let you know that things are still possible. Newankubadde ng'omwaka gulinga ogugenda. It doesn't matter whether the year is coming to an end. Ye Katonda akolera ku ssaawa esembayo. He is the Lord who works even at the last hour. So mu weeks zino bbiri. So in these 2 weeks. Tetuzze baweereza buweereza. We've not just come to minister wabula to tuzze tuweereze wamu nammwe. but to serve with you. Tusaba mutwegatteko. We request you to join ate us. ekitiibwa kiddire Katonda. And then the glory will be to God. So nga bulijjo. As always. Oyinza okubeera eyo. You might be there. Twalabako Yesu ng'asisinkanye ekibiina. We saw Jesus meeting a n'abakwatirwa multitude. ekisa kubanga yalaba nga tebalina musumba eyali anabbasumba. Compassion on them because they had no pastor. So nawe oyinza okubeera eyo. So you might be there. Ng'ojja buzzi ku Sunday n'omala n'oddayo waka. You just come to church on Sunday and then go back. Twaniriza buli myaka mu Joseph lineage. We welcome every age in Joseph Jangu lineage. twegatteko tuweereze Mukama maanyi. Come and join us. Let's serve God in power. Tubuulira enjiri. We preach the gospel. Tulongoosa akatebe ako k'otuddeko. We clean that seat you're seated tukola ebintu on. eby'enjawulo. We do different things. Era tuweereddwa omukisa nti eno lineage kiri ku likodi. We are blessed that it is on record. Ffe tuggalawo omwaka ate ffe tuguggulawo. We close and then open the year. So Yusufu tumulaba baganda be tebaamutegeera. Joseph's brothers didn't understand naye him. yasookayo. But he went before them n'ateekateeka era n'ayita baganda be and prepared, then called his brothers. enjala eyali ebaliko ekiseera ekyo n'agikkakkanya. And then they escaped the so famine. naffe tugamba nti olw'ekigambo kye tuweereddwa omukisa. We say that by his word we are blessed. ate tukulemberera ne tukyusa. We lead and transform. So jangu otwegatteko. Come and join us. obulamu bwo bujja kukyuka. Your life will be transformed. wabaddeyo abagamba nti naye nga batono. There have been people saying they are few. naye nsaba Katonda akuggula amaaso. I pray that God may open your eyes. olabe Katonda atudde mu ffe. That you may see the God seated in us. olwaleero njagala okitegeere. I want you to know nti Katonda atudde mu ffe. that the God that is sitting in us w'amaanyi is strong. okusinga afugira mu nsi. He is greater than the one in the njagala ongera world. okitegeere. And I want you to nti know Katonda eyeetaaga
tafa ku namba that he doesn't look at the numbers, naye afaayo ku kwewaayo kwaffe. but he looks at our dedication. So n'olw'ensonga eyo So for that matter, tetuzze engalo we've njereere not come empty-handed, kubanga tugambye because he said, Katonda abadde naffe omwaka gwonna. we said that God has been with us the whole of Tumulabye this year. ng'atugaziya. We've seen him enlarging Tumulabye us. ng'atukulaakulanya. We've seen him prospering us. Tuzze n'ekiweebwayo kyaffe We've come with our offering, ng'Omuganda bw'agamba nti kimanyibwa nnyini kyo. just as the Baganda said that it is Naffe known by the tukitaddemu. beholder. We've given in Twebaza our Katonda. offering. We thank God Ebyo by'atuyisizaamu. for whatever he's made us go N'ensembayo through. nga ŋŋamba And I finish by saying, kyangu otwegatteko come and join us tuweereze Mukama mu maanyi. and let's serve God in power. Mukama abampeera omukisa. God bless you. Amen. Amen. So let's raise your hands and pray for them, Golola omukono gwo gye bali tubasabire, that God may use them mightily in this. Mukama abakozese mu maanyi. Father, we thank you for Joseph Lineage. We Tata- pray that you use them mightily and you strengthen them and enlarge them and multiply them to the glory and the honor of your name. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Moyo omutukuvu ngase nze sinza kusigala nga bwendi. omwoyo yo tyomwoyo omutukuvu ngase bwajja nze sinza kusigala nga bwendi. Yimirira ku bigere byo Stand up on your feet. omwoyo omutukuvu ngaze bwajja bwati nze sinza kusigala nga bwendi kubanga asumulula byonna yeyasiboweta asangula amaziga gange ayugumya byonna zensumulula zesinza kusigala nga bwendi kubanga asumulula byonna eyasiboweta asangula amaziga gange ayugumya byonna zenesumulula otyo zesinza kusigala nga Dear Holy Spirit, we thank you for your presence. Omwoyo omutukuvu tukwebaza olw'okubeerawo okwo. We know you're already here, Tumanyi nti wooli wano, but in order to acknowledge your presence, naye okussaamu ekitiibwa okubeerawo okwo, we say you are welcome. tugamba nti Take tukwaniriza. over in each and everything. Twala obufuzi bwa buli kintu kyonna. This is the day you have made. Luno lwe lunaku It is a lw'okoze, special day to us, lunaku Lord. lwa njawulo gye tuli Holy Mukama. Spirit, take your way. Omwoyo omutukuvu twala obufuzi, Do as you wish. kola nga w'oyagala, Use us your way. tukozese mu ngeri yo. By the end of everything, Ku nkomerero ya buli the kintu, glory and honor will go back to Jesus. ekitiibwa n'amatendo bikuddire Father, Yesu. receive all the glory and the honor. Taata twala ekitiibwa kyonna n'amatendo. You are the God of mercy and compassion. Ye gwe Katonda ajjudde ekisa You are n'okusaasira, God full of love. ojjudde okwagala, Actually, you are love yourself. ate nga gwe kennyini oli kwagala. We thank you, Lord, for your love. Tukwebaza We olw'okwagala thank you, our kwo. Father, for your goodness. Tukwebaza Taata olw'obulungi We bwo. thank you because you care. Tukwebaza kubanga You ofaayo. care for your children, Lord. Ofaayo eri abaana You baffe. care for our needs, Lord. Ofaayo eri ebyetaago You byaffe. care for our well-being, oh Lord. Ofaayo ku lw'obulamu bwaffe nga You say ffe. that cast all your cares unto him, for he cares. Wagamba nti tukusindiikiriza ebyetaago byaffe byonna kubanga gwe And the ofaayo. Bible says in Psalm 16,
68 verse 19 that the God who always carries our burdens. ate bayibuli egamba mu Zabbuli 68:19 nti gwe Katonda bulijjo yeetikka emigugu We thank you, gyaffe. Lord, because you are never grow tired of taking care of us. Tukwebaza Taata kubanga gwe tokoowangako kutulabirira. People may get tired and sleep, Abantu bayinza okoowa ne beebaka. but you, Father, who takes care of us, you never slumber nor sleep. Naye ate gwe Taata atulabirira tobongoota so teweebaka. That's why we are still alive. Y'ensonga lwaki tukyali Amidst balamu. many things that threatened our lives. Wakati mu bintu ebingi ebiwangudde obulamu But bwaffe. Father, we thank you because we are still strong because of your love and your Taata care. tukwebaza kubanga ffe tukyali b'amaanyi olw'okwagala kwo n'okufaayo. Receive all the glory and the honor. Twala ekitiibwa kyonna In n'amatenga Jesus' mighty name. mu linnya lya Yesu Come on, ery'amaanyi. give him praise and thank him. Muwe amatendera omwebaze. Luke chapter 4 Luka essuula ey'okuna and verse 18. olunyiriri lwa 18. Luke chapter 4 and verse 18. Luka 4:18. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to those that are captive, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them who are bruised. Omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Antumye okutendera abanyaga okuteebwa n'okuzibula abazibe b'amaaso, okubatta ababetentebwa. Amen. Amen. Today is a special day, Leero lunaku lwa njawulo. and I want you to be very attentive, Era njagala osseeyo omwoyo nnyo. because today is going to mark the end of many things that have been disturbing you. Kubanga olunaku lwa leero lugenda okuteeka ekkomo ku bintu bingi ebibadde bikutawaanya. Jesus said, Yesu yagamba, the reason why I have come, ensonga lwaki nzize, why I'm anointed, ensonga lwaki nfukiddwako and amafuta, why the Spirit of the Lord is upon me, era ensonga lwaki omwoyo wa Mukama ali ku nze, is to preach the good news to the poor, kwe kubuulira amawulire amalungi eri abaavu, and to tell the prisoners that you are going to go free. n'okugamba abasibe nti mugenda I kusumululwa. want to talk about prison. Njagala okwogera ku kkomera. And he said, I'm going to open the eyes of the blind. Yagamba nti ngenda kuzibula amaaso g'abazibe. Not because people were physically blind, Si kubanga abantu amaaso gaabwe gano agalaba gali but they were mazibe, spiritually blind. naye mu mwoyo baali bazibe. There are certain things that come to us and we are not giving them an open eye. Waliwo ebintu bingi ebitulumba ne tutabiraba mu maaso agalaba. But we thank God for today. We are going to look at a few of them, and God is going to really set us free. Naye twebaza Katonda nti olwaleero tugenda kubitunuulira era Katonda agenda tufuula baddembe. So when we talk about prison, N'olwekyo we twogera ku kkomera, it is any restrictive environment y'embeera yonna ekukugira where you find yourself under confinement. we weesanga ng'osibiddwa. So you're like a situation where you cannot exercise fully your rights. Mu mbeera nga tosobola kukozesa bintu byo by'olina kukola. Amen. Amiina. So when they take you in prison, Kati we bakutwala mu kkomera, they command you to put off your shoes, your belt, your clothes, and they give you prison uniform. bakulagira n'oggyako omusipi gwo, engatto zo n'engoye zo, ne bakuwa engoye In the ez'ekkomera. prison, you don't choose what to eat. Mu kkomera si gwe asalawo ky'onoolya, They give you what they want, bakuwa kye baagala, because that's the system of the world. kubanga eyo y'enkola ey'ensi. So Jesus is saying, N'olwekyo Yesu I agamba, have come to set those who are in prison to be free. najja okusumulula abo abali mu kkomera. Friends, Mikwano, I don't want you to be unaware sagala mubeere of the ng'abatamanyi things that happen around us. ku bintu ebitwetooloola. It will be a disappointment if you don't notice the things that are going around you. Kijja kuba kibi nnyo bw'otamanye n'otegeera ebintu ebikwetooloola. In this world, things don't just happen. Mu nsi eno ebintu tebibeerawo bubeezi. There's some reason why things happen. Waliwo ensonga lwaki ebintu bibaawo. It takes an open eye, a spiritual eye, to understand
why are these things happening? kitwala eriiso ery'omwoyo eriggule okutegeera ensonga lwaki ebintu bino bibaawo. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama For lyebazibwe. example, Ekyokulabirako, if you are always having things coming to you, okay. bw'oba nga waliwo ebintu ebibeera bisigala nga bijja gy'oli bulijjo. So the technician has told us to change the microphone. Batugambe tukyuse akazindaalo. Okay. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. So if there are things that concurrently, repeatedly happening in your life, bwe wabeerawo ebintu nga bisigala nga bibaawo mu bulamu bwo mu ngeri ey'omuddiringanwa, I want you to listen very carefully. njagala wulirize n'obwegendereza. Things don't just happen. Ebintu tebibaawo bubeezi. If Job could understand what was going on in the spiritual world, Yobu singa yali asobola okutegeera ebyali bigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo. because things happened to Job concurrently, repeatedly, in the same pattern. Kubanga ebintu byasigala nga birumba Jobu mu ngeri y'emu ate nga tebirekeraawo. And Job didn't know what was happening in the spirit as we are now. Kati ffe nga bwe tumanyi, Yobu ye teyamanya biki ebyali bigenda mu maaso mu And mwoyo. Job didn't have the power and the authority to command the things that were happening to him. Yobu teyalina maanyi wadde obuyinza okulagira ebintu byonna ebyali biriwo mu bulamu But bwe. I want to tell you, as the child of God, Naye njagala okugamba nti ng'omwana God wa gave us the Katonda, authority and power over all things that are happening around us. Katonda yatuwa amaanyi n'obuyinza ku bintu byonna ebibeerawo He did ebitwetoolodde. not tell us just to talk about them, Teyatugamba kubyogerako but to bwogezi, take charge over them. naye okubifuga. So if you find things happening in your life No, Rachel. repeatedly, don't just sit around and relax. Ask you a reason, why are these things happening? Nolwekyo bw'osanga nga waliwo ebintu ebisigala nga bibeerawo mu bulamu bwo nga bya muddiringwana, totuula butuuzi n'obirowoozaako, weebuze ekibuuzo nti lwaki bituukawo mu bulamu bwange. You see, I'm preparing you. We are going in 2021, and God doesn't want you to go in 2021 the way you have been in 2020. Nkuteekateeka kubanga tugenda mu mwaka omulala 2021, Katonda teyagala ogendeyo mu ngeri y'emu gy'obadde mu mwaka 2020. The same troubles always happen to you in the same season, the same set of time. Ng'emitawaana gye gimu gikulumba mu biro byebimu mu biseera byebimu. And when you look at them, it's like they have a same pattern. Nga bw'obitunuulira birina n'enkola y'emu. There was a lady who was always getting pregnant, but always when the pregnancy was 4 months, then she would have a miscarriage. Waliwo omukyala yafunanga embuto naye ng'olubuto buli luweza emyezi ena nga luvaamu. The first one got out, the second one, and then things don't just happen. Ask you a reason why. What's happening in my life? Something's wrong somewhere. Olwasooka n'olwokubiri naye ebintu tebimala gabeerawo, weebuuze nti kiki ekikyamu, lwaki ebintu biriwo ebiti. And we thank God, we prayed for her, Twebaza Mukama, twamusabira and we rebuked the evil one, ne tunenya omubi. and we, many things were changed. Bintu bingi ebyakyuka. Right now, she has more than 3 children. Kaakano alina abaana abasoba mu basatu. Let me tell you, but if she was just blind and say, maybe they just happen, maybe, the doctors, let me talk about doctors. Naye kankubuulire, singa yali muzibe n'agamba nti nno bino ebintu osanga bibeerawo bubeezi, kuba n'abasawo balina bye boogera. Doctors, they will always have a reason and a point to tell you. Abasawo bo bagenda kuba bulijjo n'ensonga eyo gye bajja The okukugamba. moment you go to any hospital, Kasita ogenda mu ddwaliro lyonna they will buwoozi, seek for a name for anything to give to you why you are suffering. bagenda kunoonya erinnya ly'ekirwadde ekikuluma era bakubuulire nti eno y'ensonga lwaki oli bw'oti. They can even tell you maybe your bones, maybe your womb, maybe your what. They can, narrate the stories. Bayinza n'okugamba oba nnabaanayo yennafu oba amagumba go oba kiki, naye bo bajja funa ensonga. But for God's sake, God is the one who created you. He knew you, and you are fearfully and wonderfully made. God has the power over your womb. Naye nga Katonda ye yakutonda mu ngeri
ey'entiisa ey'ekitiibwa era y'ayina n'amaanyi n'obuyinza ku So nnabaanayo. don't just let things just happen and go by. N'olwekyo toleka bintu kutuukako obutuusi bwe bityo ne bigenda. At the same set of the night, you have those terrible dreams. Ekiro buli kiro n'ofuna ebirooto ebyo eby'entiisa. And when you wake up, you feel you are so much, disappointed. You have a strong, an acute headache, and it's just like, and you just say maybe it just happened. Nga buli w'ozuukuka owulira nga ebintu bikutabudde omutwe gukuluma nnyo n'olowooza nti bituukawo butuusi. Some of you earn a lot of money. Abamu ku mmwe mufuna ssente But if nnyingi. they ask you, where is your money? You cannot tell. Naye singa bakubuuza ssente zo ziriwa naawe It tomanyi. just happens that when you get money, the demands increase and things come that will take away your money. Kituukawo butuusi nti nno gwe buli w'ofuna ssente ebyetaago byeyongera n'ebintu ebibba ssente zo ne byeyongera. So you are always in the same cycle. Kati n'obeera mu mbeera You are y'emu. always moving around the same Ng'obeera mu cycle. mwetooloolo buli kiseera. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. When we go in the book of 2 Peter chapter 2 and verse 6, We tulaba Peetero ekyokubiri 2:6. there is a righteous man here I want to see. Waliwo omusajja omutuukirivu wano gwe twagala okulaba. 2 Peter chapter 2 and verses 6. Peetero ekyokubiri 2:6. The Bible says, if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly. Era bwe yasirisa ebibuga Sodomu ne Gomora n'abisalira omusango ng'abizikiriza ng'abifuula ekyokulabirako eri abo abatalina Katonda. And if he rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filth lives of the lawless men. Era n'alokola Lutti omutuukirivu bwe yali nga yeeraliikirira nnyo olw'empisa ez'obukaba ez'ababi. Now verse 8. 8. Note it very carefully. Kati kino kyetegereze For that bulungi. righteous man, living among them day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. Kubanga omuntu oyo omutuukirivu bwe yatuulanga mu bo olw'okulaba n'olw'okuwulira yanyolwanga mu mwoyo gwe omutuukirivu bulijjo olw'ebikolwa byabwe eby'obujeemu. Now this righteous man, Kati omusajja omutuukirivu the Bible says he was always tormented and distressed day after day by what he saw. Bayibuli egamba yanyolwanga nnyo buli lunaku olw'ebyo bye yalabanga. So this righteous man was not enjoying life. Kati omusajja ono omutuukirivu yali tanyumirwa He's a bulamu. righteous man, Ye mutuukirivu but he's always distressed. naye bulijjo He's anyolwa, always tormented. bulijjo But anyigirizibwa. why was it like that? Naye lwaki yali When you go bw'ati? in the Genesis, Bwe tugenda mu this lubereberye came about as a pattern of choice. kati kino ye yakyesalirawo. He's the one who decided to go that way. Ye yasalawo okugenda eruuyi lw'eyo. He was with Abraham, Yali ne Abraham and they had to choose anyone where they want to go. nga buli omu alina okusalawo wa wayagala So Lot okugenda. chose to go that way, Kati Lutti ye n'asalawo and okugenda eyo. Abraham went the other way. Ibulayimu naye n'agenda erudda Abraham w'eri. was not tormented. Ibulayimu yali tanyolwa He's a righteous man, nga mutuukirivu but naye. Lot was also tormented. Kati Lutti mutuukirivu naye y'anyolwa. Some of us, we are so much tormented and imprisoned in the way we think. Abamu tunyigirizibwa ne tubeera mu makomera g'endowooza The yaffe. greatest battle is here. Olutalo olusinga luli wano. What we see, the system of the world, Bye tulaba mu nsi. and we get so much used to the system of the world. Ne tumanyiira nnyo enkola We ey'ensi. begin to think as the world thinks. Ne tutandika okulowooza ng'ensi We bw'erowooza. talk like the world Ne talks, twogera ng'ensi bw'eyogera. and we take things like that. N'ebintu ne tubitwala tutyo. But let me open your eyes, children of Naye God. kambikule amaaso gammwe abaana ba You Katonda. are not of the world, though you are in the world. Newankubadde ng'oli mu nsi gwe toli wansi. Come on, you are not of the world, even though you are in the world. Toli wansi wadde ng'oli mu nsi. COVID is everywhere, Covid ali buli is in wamu. the whole world, Ali mu nsi but yonna. you are not of the world. Naye gwe toli wansi. When you see such things tormenting and disturbing your soul, Bw'olaba ebintu ebimu nga binyigiriza emmeeme yo. what have you done about it? Okikoledde ki? How many of you have even taken maybe
2-3 days praying and fasting, say, Lord, we are tired of this pandemic. bamekanga wali otuteyo lwakiri lunaku lumu oba ssatu n'osiiba n'osaba n'ogamba mukama tukooye ekyokola kino. But we are so much, believing what the media tells us, what we hear from the news, what the people in the world, what they are telling us, instead of coming down and say, Lord, look here, we are the children of God, we have power over this deadly disease, and we command you to live our lives in Jesus' mighty name. naye tusazeewo okukkiriza amawulire bye gatugamba, tusazeewo okukkiriza ebitongole by'obulamu bye batugamba na buli kimu, naye nga ffe baana ba Katonda abalina amaanyi n'obuyinza obugamba nti nno tulagira kino ekintu kikome mu linnya lya Yesu. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama So a yeebazibwe. prison is something that captures your mind, and instead of doing what is right, you find yourself being taken to the system of the world. N'olwekyo ekkomera kye kintu ekyo ekiwamba endowooza yo mu kifo ky'okukola ekituufu ne weesanga ng'okoze ng'ensi bw'ekola. For example, if you are sick Ekyokulabirako oba ng'oli and mulwadde you have a disease, ng'olina ekirwadde, some diseases command you and dictate to you, you should not eat certain kinds of food. endwadde ezimu zikulagira era ne zikugamba nti kati gwe waliwo ebika by'emmere by'otalina kulya. When you see that food, you love it, you want to eat it, but you cannot because the disease has said. Ng'olaba emmere ogyagala ogyegomba naye nga tosobola kugirya kubanga mbu ekirwadde kyogedde. So you don't have the choice, you don't have the right. Nga teweesalirawo. But let me tell you, naye by the kankubuulire grace of God olw'ekisa kya and the Katonda power of God, era n'amaanyi ga Katonda, today is the day. olwaleero lwe lunaku. Now faith is the substance of the things we are hoping for. The things we are which we don't see, but we know they are coming. Today is the day. Now, even now in this church, you must live that kind of life and go to the other side. Nti kubanga okukkiriza kwe kunywera ebintu ebyo bye tusuubira bye tutalabanga. N'olwekyo olunaku olwaleero tugenda kuva mu ndowooza eyo gye tubaddemu tugende mu ndowooza When we go in the endala. book of 2 Corinthians chapter 10 W'osoma mu Bakolinsi ekyokubiri 10 and verse 4, olunyiriri olwokuna. the weapons we fight with are not the weapons of the world. Kubanga ebyokulwanisa eby'entalo zaffe si bya mubiri. Praise the Lord. Amiina. Now look here. The weapons we are fighting with Ffe ebyokulwanisa bye tulwanisa are not the weapons of the world. si bye ebyokulwanisa eby'ensi. oba The si bya world mubiri. uses another kind of weapons to fight. Ensi eyina ekika ky'ebyokulwanisa ky'ekozesa But even okulwana. us, we are fighters. We are soldiers of the army of the Lord. We are the ambassadors of Christ. So we are soldiers and we are fighting. We are in a battle. But our weapons are not the same as those the world uses. Naffe tuli balwanyi, tuli bajaasi mu ggye lya Mukama. Naye ekyenjawulo kye tulina nti ffe ebyokulwanisa bye tukozesa tebiri ng'ebyensi. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Amen. Amiina. The weapons we use Ffe ebyokulwanisa bye are tukozesa strong enough in God by'amaanyi nnyo mu Katonda to break and destroy and demolish all strongholds. okumenya n'okuzikiriza n'okusaanyizaawo ddala ebigo byonna. Verse 5. Olwokutaano. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda era nga tugyemulula buli kirowoozo okuwulira Kristo. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ebyokulwanyisa ebyaffe, The weapons of our buli warfare, kintu ekiri mu bulamu bwo, whatever is in your life, olina okukakasa you must be nti sure ebyokulwanyisa by'olina that the weapons you have bikigyemuludde can put it down ne kikkiriza nti Yesu ye Mukama. and it agrees that Jesus is Lord. Ndi wano okutegeeza nti Mukama yatuwa obuyinza n'amaanyi I'm here to tell you that God gave us nti power and tulina authority, ebyokulwanyisa that we have
weapons. gwe buli mbeera gy'olaba mu bulamu bwo naye nga tegulumiza Kristo, Whatever situation you see in your life that doesn't kitegeeza nti glorify olina Christ, amaanyi okugikakkanya wansi paka lw'eneeyatula nti ntegedde Yesu ye Mukama. it means you have the power to put it down till it confesses that Jesus is Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Buli busibe bwonna, buli buwambwe bwonna, buli mbeera gy'olaba nga si ya Kristo, Whatever captivity, whatever prison, whatever situation that doesn't come from Christ, Bayibuli egambye nti ebyekulumbaza nga byeteeka waggulu okusinga amagezi ga Katonda, ffe tubiwamba ne tubiteeka wansi paka lwe byatula nti mututegedde Yesu oyo asinga the amaanyi. Bible says that every situation that sets itself up against the knowledge of God, what we do is we get it, we put it down till it confesses that Jesus is stronger. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. Some of you have an acute anger. Abamu ku mmwe mulina obusungu obw'ettumbiizi. You love the Lord, you praise the Lord, you jump around, but when you are annoyed, no one crosses your borders. Mukama omwagala, omusinza, omutendereza, obuukabuuka naye bw'oba ng'onyiize teri akusala mu maaso. And people, they know you. If Mulokole is upset, don't go near her. Era nga n'abantu bakumanyi bagamba mulokole bw'abanga taliiwo tomusemberera. And sometimes when you are so angry, you just do things which you come to regret later when you are calmed down. Ate ng'olumu bw'onyiiga ennyo weesanga bambi ng'okoze ebintu bye wejjusa ng'okkakanye. Bw'obeera omukyala n'oyogera ekigambo n'okikuba omwami wo n'ogamba bakati nayogedde kyaki. If you're the wife, you can tell your husband a word and then you regret why you said it in the Bw'obeera first place. omukozi n'ogamba mukama we ekigambo ogenda okwejjuukiriza nga bagobye ku mulimu n'ogamba ate oba nayogedde If kyaki. you're an employee, you tell your employer a word and you're chased from your job and you wonder why you even said it in the first place. Oyinza okuba gw'okozesa abantu naye nga bw'onyiiga oyogera ekigambo kyonna weesanga n'omukozi omulungi omugobye ne wejjusa kale nagoba waaki. Could be you're the employer, but you say anything when you're angry and employees just keep running and then you wonder why you even say what Kati you ebintu say. ebyo bisigala bikwetolooza togenda mu maaso. Those things keep you in circles. You Oli cannot go any musajja further. mutuukirivu. You were righteous Oli man. mwana wa You were a Katonda. child of God. Nga Lutti bwe yali. Just as Lot. Naye nga byalaba bimumalako emirembe ebimwennyamiza nga tanyumirwa bulamu. But whatever he saw stole his peace. He couldn't enjoy his life. Baganda bange, Beloved, nsaba mu linnya erya Yesu. I pray in the name of Oyingire Jesus 2021 ebyo ng'obirese eno mu that you 2020. may enter 2021 without those things. Abamu mulina obutasonyiwa. Some of you do not forgive. Nogamba ekyo ne Mukama akimanyi You say, tekisonyiikika. even God knows that is not forgivable. Katonda kyamanyi kimu nti kusonyiwa. God knows one thing that you should forgive. Senga gwe wali Yesu ne bakomera emisumaali egyo gyonna wandijjewo amaanyi agagamba nti kitange basonyiwe bano. If you were Jesus and you were crucified, where would you have gotten the strength to say, Lord, forgive them? Omanyi omuntu atasonyiwa abeera tormented. You know, a person that doesn't forgive is always tormented. Buli lwolaba omuntu gw'otasonyiye nga ayitawo owulira nga kikuluma. Whenever you see that person you didn't forgive pass you by, you feel tormented. Ate kinavumbula bw'otosonyiwa obeera mu past. And if you don't forgive, you always live in the past. Kubanga omuntu gw'otosonyiye yakikukola mu past. Because that person you failed to forgive did whatever he did in the past. Teri muntu gw'ogamba simusonyiye kubanga agenda kunkola ekintu. You cannot say that I'm not forgive you because you're going to do something. Omuntu omusonyiwa kubanga alina kye yakola. You don't forgive someone because they did something bw'aba to you. yakikola mu January osigala g'okyali mu January ffe nga tuli mu December. If he did it in January, you remain in January, yet you are in December. Yesu kyava agamba sonyiwa bw'osonyiwa kiyamba ggwe sonyiwa kubanga naawe wasonyiyibwa. That is why Jesus says that you should forgive because forgiving helps you. You should forgive because you are forgiven. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Sonyiwa obeere n'emirembe. Forgive that you may have peace. Naye bw'otosonyiwa muntu ojja mulaba nga ateyaanyirira awana obujulizi owulire ng'oyagala kwetuga tokyetuga gw'obonaabona ye yabiva nako takyabimanyi. Abooluganda weesumulule wekka amaanyi g'olina gasobola okuteeka wansi obutasonyiwa ne bugamba nti Yesu Kristo ddala ye Mukama. Set yourself free. The power that you have can put down every form of unforgiveness, and it confesses that you are the Lord, that Jesus is Lord. Because if you do not forgive that person, you will see them rejoicing and you will always keep being tormented. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise Jesus. Tuli wamu abooluganda. Are we together?
tosobola kukola bintu byebimu You can do the same n'obeera mu thing mbeera y'emu and live in the same situation. n'ogamba nninze 2021 And you some entering 2021. ojja kumuyingiramu era okuba enduulu nti omuyingiddemu naye osigale nga bw'obadde You will enter it rejoicing and you remain the same. You. weesumulule ove mu buntuntu obwo. Set yourself free from such things. Paulo kyava agamba nti mwe nga bwe mwalokolebwa kati mweggyeko na bino mubyeggyeko kubanga bibazitoowerera bibazza emabega. That is why Paul says that now since you are born again, since you're saved, take away all those things because they drag you backward. Abamu mulina okutya okutali nayo. Some of you are afraid of nothing. Buli kintu okitya ne weeraliikirira enkya oba n'abawo nti omwaka ogujja lwaki weeraliikirira eby'enkya. You're always afraid of everything. You're worrying about tomorrow. Why you worry about tomorrow? Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. N'otya okulonda n'otya covid n'otya kiki balangiridde covid omupya ajja bannange eno ensi gye tulimu tukole bye tulina okukola naye amaanyi gaffe obwesige bwaffe tubusse mu Katonda. Yesu agamba mu nsi muno mulina ennaku nnyingi naye mugume kubanga nze mpangudde Don't ensi. be afraid of anything. Know that this is the world that we live in. A lot will happen. But Jesus says that be strong because I've overcome the world. Okulonda kuze tunaddukira bwa tunadde eri ani abange Katonda akimanyi nti okulonda mu Uganda gye kuli n'ebigenda mu maaso abiraba weebiri. Gwe kyolina okukola kyakulwanyisa kyo bisabire sabire emirembe Uganda sabire etereere ebintu bigende bulungi mu maaso naye totya obwesigwe bwo buteeke mu Katonda. Mukama yagamba ensi n'ebeera neggwaawo nja kusigala nga nkyesiga Katonda. You know it is voting time. How will we be sustained? Just know that God is in control. It doesn't matter what happens in the world. Always trust in the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Muntu omu era ngamba mwekayanja temulabanga. Someone was telling you you've never seen anything. Temwalaba bulungi mirembe gya Amiini. You didn't see the days of Amin. Ne mugamba nti munange saagiraba gyali gibye gya kijambiya. I told him it is true. I didn't see that. Naye gwe wasobola otya okubeerawo But how did you survive? n'otukuza n'otukuza. That you Katonda alina engeri Bayibuli egamba Katonda amanyi gy'anunula abantu be mu buli mbeera oba kyekijja oba kyekibaawo sigala ng'omanyi ekyokukola. Olina ebyokulwanyisa bye njagala okutegeeza. Kwata ebyokulwanyisa byo buli mbeera ejja saba gisazeemu osigale nga toli tormented ng'oli wa mirembe ogende mu maaso oleme okudda emabega. God has a way of redeeming his people. So it doesn't matter what situation comes your way. Know what you ought to do. Pray. Cancel out the situation. And then God will keep pushing you forward. Abamu ku mmwe mulina Katonda. Some of you have God. Muli batuukirivu. You were righteous. Naye bw'otandika okulimba ne Sitaani yeewuunya. But when you start lying, even the devil is amazed. Naga bannange nze taata w'abalimba naye ate oyo omulokola ansusseeko. He said, I'm Tegamba the alimba father of n'ekirabwako. liars, but he's born again. Now I'm wondering. Muntu n'omukubira essimu n'agamba ndi Kasubi mpeta nzija. You call someone and he says, I'm in Kasubi coming. I'm about to Dakiika reach asatu you. akyali Kasubi For 30 tannatuuka ku minutes kyaki he's y'e in Kasubi. Kawaala. He hasn't reached Kawaala. N'omugambo wange wangambye dakiika oli Kasubi owange nsanze wano ekimotoka n'obuuza abantu musanze waawo ekimotoka ekiri mu kkubo nti ate waliwo kwegamba obulimbo bwekukunala nga nekyolimbako bajja kiraba nti awo tewabanabawo ekimotoka kyekiiseewo. Omuntu mugambe nti gamazima ndinaalya we naatuukira eyo dakiika 40 kwegamba gwesumululemu obulimbo olikirawo okulimbalimba abantu. Set yourself free from every kind of deceit. You deceive someone, even something that can be seen by a child. Mukama yeebazibwe. Praise the Okimanyi Lord. nti eryo kkomera lyo. Do you know that that is your form of prison? Omusajja akubuuza njagala kuwasa oli otya omugamba ndi wano nze sizaalanga nako. The man wants to wed you. He asks you, I want to marry you. What is up with you? You say, I've never even given birth. Naye ng'okimanyi olina abaana bali mu kyalo. But knowing you have children in your village, N'omugamba nze munnange ndi wano n'abasajja sibamanyi ani gw'olimba mugambe nti nze gw'olaba gw'oyagala ndi experience mu kuzaala nja kukuzaalira nina abaana olwedda aba oba ontwala ng'ontwala oba tontwala ng'ontwala. you say, you know, I'm a virgin. I don't have children, yet you have many children. Tell that man, I am experienced in giving birth. I have my children. Take me if you want, leave me if you don't. Lwaki olimba? Why deceive? Nvubuka wano yatulimba wano nvubuka n'atulimba. There is a gentleman that deceived us here. N'agamba ndi Makerere nsoma bwa dokita. He said, I'm in Makerere, I'm going to be a doctor. Era nga yayita dokita wano.
He called himself a doctor. kikazi kyattu kyali mu kyaki kiraba dokita There was a girl in church seeing a doctor. nga dokita agenda kuntwala The doctor is going to marry me. oneetuka naye dokita nga You wonder this doctor. lumu ne ngamba naye dokita ono One day I said, ng'ayogeramu ng'omubazi nga sibitegeera doctor bulungi speaks like a carpenter. naye ne nga waayo abantu basoma tomanya I said, you never know, maybe. omuwala amala kufumbirwa n'embaga ebaddewo lwa kivumbula nti oli makerere yali ng'ayita mu buyisi ng'agenda bwayise tasomanga na ku bwa dokita It was after marriage that the girl discovered that the boy even never went to Makerere. He just went through to wenjogerera Christ. olwaleero obulimba bwe bwayawulamu dda amaka baayawukana dda lwaki olimba yogera amazima omuntu mugambe sisita nze nga bwe ndi nkwagadde naye nze gw'olaba saasoma simanyi biki naye gwoba ontwala ng'ontwala oba tonzikiriza ng'onzikiriza nga kiggweeraawo Right now, because of his deceit, they are already divorced. But if you love someone, tell her that this is who I am, this is what I have. Accept me if you want and refuse if you don't. mukama yeebazibwe Praise the buli Lord. mbeera yonna erina okugondera kristo njagala oyingire 2:21 ng'oli muntu wanjawulo ebintuntu ebyo ebikusibaasiba by'olimbalimba by'okola ki by'otya ng'obivuddemu lw'ojja okulaba omukisa ogutaliiko buyinike mu linnya lya mukama waffe yesu Everything must obey Christ. So I warn you, by the time you enter the year 2020, leave all those prisons that you've been in, everything that has been holding you captive. Make sure you put it aside so that you see the glory of Christ in your life. gamba nti amiina Say amen. zibuka amaaso Let your eyes be yesu open. n'agamba nti omwoyo wa mukama ali kunze kubanga ngenda kusumulula abasibiddwa okuva mu busibwe bwabwe Jesus said that the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to set the captives free. emyaka gyetoolodde oli mu kintu kyekimu kye weetoololeramu Years have passed by and you're still moving Gwe in circles togendeko in ku the level same ndala. thing. You don't go to another level. mukama ayagala ogende ku leve endala ndi wano kugamba 2021 olwaleero etandikira wano ebintu bikyukira wano olwaleero ogende okugenda eri ng'oli muntu wanjawulo mu linnya erya yesu God wants you to go to another level, and I'm telling you that things of 2021 are changing. You're beginning now. By the time you cross over into the new year, you'll be a different person in Jesus' name. 2 Kings chapter 25 Basekabaka ekyokubiri 25. 2 Kings chapter 25 Basekabaka ekyokubiri 25. and verse 27 27. this is a word of prophecy and the encouragement to your life Kyekino ekigambo eky'obunnabbi kyekikola mu bulamu bwo. amen Amen. 2 Kings chapter 25 Basekabaka ekyokubiri 25. and verse 27 27. 25 is the last chapter in 2 Kings 25 essuula esembayo. verse 27 Olunyiriri lwa 27. if you are there you say amen so in the 37th year of the exile of Jehoiakim king of Judah in the year of Merodach became king of Babylon he released Jehoiakim from prison on the 27th day of the 12th month Awo olwatuuka mu mwaka ogw'37 ogw'okusibibwa kwa Yekoyakini kabaka wa Yuda mu mwezi ogw'e12 ku lunaku olw'omwezi olw'ama27 Evimulodeka Ledeki kabaka wa Babiloni n'ayimusa omutwe gwa Yekoyakini kabaka wa Yuda okumuggya mu kkomera mu mwaka mwe yatanuliramu okufuga. amen Amen. praise the Lord Mukama what is the date yeebazibwe. today Leero mmeka? come on what's the date today Leero mmeka? 27 which month 27 omwezi ki? now when we go back to verse 27 Waddayo mu lunyiriri olwa 27. the Bible says Jehoiakim was released from prison on the 27th day of the 12th month. Bayibuli egamba Jekoyakimu yasumululwa okuva mu kkomera mu lunaku olwa 27 mu mwezi ogw'e12. Kino kikulaga nti Katonda taziyizibwa mbu simanyi omwaka guggwako, simanyi ennaku ziweddeyo, simanyi asigaddeko kikuba mukono, simanyi asigaddeko essaawa esembayo. Katonda waffe n'essaawa ng'esembayo akuggyayo mu gy'obadde osibiddwa n'akutwala mu kintu ekirala.
This shows you that our God is not limited by time. He's not limited by the year that is coming to an end. He's not limited by the fact that people think that you have just a few minutes to die. He can get you from that situation and take you to another level in Jesus' Katonda name. akusumulula mu bulimba mu butasonyiwa mu ndwadde buli kintu kyonna ky'omanyi kibadde kikutawaanya ng'okyetoolooleramu olwaleero sinkya Katonda yasumulula Yekoyakimu nga 27 ne leero nga ziri 27 omwezi ogw'E12 ne leero nga ziri mwezi gwa 12 yakimanya nti ono alina okugenda mu mwaka ogujja nga takyali mu kkomera nange nkugamba guli ogugendamu ng'ovudde mu kkomera lyonna erya buli ngeri mu ndowooza zonna enkyamu ogenda mu kintu kirala mu linnya erya Yesu. Amen. God can deliver you from every kind of deceit, every kind of unforgiveness, every kind of disease, and every kind of prison that you've been in. So as you go into the new year, you're going to enter a free person in Jesus' name. Abamu tuli wano naye nga tomanyiyo omwaka n'ogumu gw'otalina mabanja. Buli mwaka gwe yembeera zo agamanyiiro ogatambuliramu 2015 weewola n'oyitawo 2017 kwegamba gw'oli muntu wa mabanja. Bannange Katonda waffe asobola nnyo okufuula free noberako mu mwaka nga tolina kubanja nga gwobanja abalala. Some of us are here and you don't know which year you've ever lived without any debt. Each year you borrow and the debt keeps going into the other year, but God can deliver you and you enter a new year without any debt. 28. He spoke kindly to him and gave him a seat of honor higher than those of the other kings who were with him in the Babylon. N'amugamba ebyekisa n'agulumiza entebe y'okusinga bakabaka abaali awamu naye mu Babuloni. Ekyo Katonda kakikolere akuwa entebe y'ekitiibwa akwambuse waggulu okusinga abaala bonna akutera ekyo Katonda. Simanyi Katonda akisobola. Katonda waffe taziyizibwa. Katonda waffe w'amaanyi ayinza byonna akola ne ku ssaawa esembayo. Lunaku luwandiike Bayibuli bw'eba yiyo olusazeeko nga 27 waliwo ekintu kye togenda kuddamu kulabako mu bulamu bwo. May God do that for you. May He take you to another level because our God is not limited by anything. He can even raise you above all your companions and He can do things even at the last time. Wuliriza. Musabisi wano obwebadde esooka bwe yakubiri sijjukira bulungi waliwo omukyala gwe tusabidde wano abadde ali bubi awulidde ekigambo kyekimu bwe kityo naye Mukama agenza okuva wano nga takirabanga nako takikkiriza ng'ateredde bulungi. Kankubulire Katonda alina omukyala omulala gw'alongosezaawo omukyala azze nampa obujulizaawo n'agamba Musuma obadde osaba mbadde nnina obuzimba mu bbeere obuzimba nga bwaganinamu naye mbunoonya kati ndi ku lutalo lwa bunoonya sibulaba agenza abuuka obwabwerabidde mu 2020 ogenda muguddako naawe nga waliwo bye weerabiridde ddala. There is a lady that God healed in the service as we were praying. She had a problem with her breast and she couldn't feel anything inside the breast. So as in the same way as we're crossing over into 2021, there are certain things God is going to make you forget. Mukama yebazibwe. Agambe n'amuwa entebe y'ekitiibwa okusinga abaala bonna. Verse 29. So Jehoiakim put aside his prison clothes and for the rest of his life ate regularly at the king's table. N'awanyisa ebyambalo bye eby'omukomera n'aliiranga emmere mu maaso ge ennaku zonna ez'obulamu bwe. Mukama yeebazibwe. Engoye ez'omukomera ne baziggyako. They took off the prison clothes. Obutamanya ne babuggyawo. Ignorance was taken off. Okweyaliikira n'okutya ne bigenda. Endwadde n'okunyigirizibwa n'abiteeka wali. All the oppression was put aside. Okutya eby'enkya ebyo n'ateeka eri. Fear of tomorrow was thrown away. N'amanya nti Katonda y'agenda okufuga mu bulamu bwange. He knew that God is going to reign in his life. N'abeeranga mu bulamu obweyagaza ennaku ze zonna ezaasigalayo. And he lived a pleasant life the rest of his life. Kuno okusaba kwange. This is my prayer. Leero. Today. Wabeewo ebintu bye weerabirira ddala. May God make you forget some things for good. Wabeerewo ebintu ng'ogamba ekyo kyonna kimala nakivaako. Let there things that you will forget and say ogambe nti eyo embeera yo Mukama yaginzigyamu nga 27 eyo nengyerabira. Said that on 27th God took me out of this situation and I totally forgot about it. Oba okikkiriza ekyo mukubire mu ngalo ez'amaanyi. If you believe it,
clap for him. nga bw'oyimirira ku bigere ebyo As you stand up on your feet, yimirira ku bigere ebyo mu linnya erya stand Yesu. up on your feet in the name Waliwo of ebintu bye tulina Jesus. okuvaako ne twerabirira ddala There are things that we must totally forget about. nga weeteekateeka okuyingira 2021. As you prepare to enter 2021, patani eyo ebadde ekuzza emabega erina okukoma leero. that company that has been dragging you backwards should end today. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Olina amaanyi, You have power, olina obuyinza, you have authority, olina amaanyi mu lulimi lwo. you have power in your Yesu tongue. ali munda mu ggwe. Jesus is inside Yogera you. n'obuyinza obwo eri buli mbeera ebadde yeegulumiza okusinga ekigambo kya Katonda. Speak with that same authority to that situation Buli that has been kyobadde olaba nga exalting itself above the nga word. ogambe nti Mukama kino nkireka wano sigende nakyo mu Whatever 2021. has been exalting itself, say, Lord, I'm leaving this year. I'm not going with it in 2021. Kaakati gwe okimanyi, You know that. nze sikimanyi. I don't know it. Kiri mu bulamu It bwo. is in your life. Gwe okimanyi. You know it. Yimirira ku bigere ebyo Stand up on your otandika feet. okirumbagana mu linnya erya Yesu. Start attacking it in the name Tandika of okirumbagana mu Jesus. linnya erya Yesu. Attack it in Jesus' name. Tolinda nze nange nina Do ebyange. not wait for me. I have my own. Olina amaanyi nga nange bwe ngalina. You have the power that Katonda ali I have. wamu naawe nga bw'ali God nange. is with me. With you Tandika as is okwogera with naye mu me. kaseera kano. Now speak to him. Taata mu linnya lya Yesu. Father, in the name of Tukwebaza Jesus, olw'ekisa kyo. we thank you for your Olwaleero nga grace. 27. Today on 27, Ekisa kyo ekyayamba kabaka wa Yuda. your grace that helped the king of N'ava Judah. mu kkomera ku lunaku lwe lumu bwe And he ruti. left prison on such a day. Naffe Mukama wange tuva mu buli mbeera yonna ebadde etuzza emabega. Lord, we're getting out of every situation that has been dragging us backwards. Okwetooloola amabanja okusiraana obutagenda mu maaso byonna tubyekutulako kaakati. All the debts, the movements in circles, everything that has been dragging us backwards, we break it in Jesus' name. Tandika okukozesa ebyokulwanyisa by'olina. Use the weapons that you Bayibuli have. egambye by'amaanyi okusumulula, The Bible says they are by'amaanyi mighty okumenyaamenya, to break. by'amaanyi okuzikiriza They are mighty to destroy buli nkola yonna n'ebirowoozo ebikyamu. every evil thought and ways of Tandika the enemy. okwerwanako gwe kennyini. Come on, start Oh, fighting. Taata mu linnya erya Yesu. Father, in the name of Tujja mu Jesus, maanyi ag'okukkiriza. we come in the Mu power linnya of lya Yesu faith. Kristo omwana wa Katonda In the omulamu. name of Jesus, Tukutula buli kimaanyi gonna ag'ekizikiza. We break all forces of Tukutula buli darkness. ndwadde zonna. We break every Tusazaamu disease. buli ndowooza enkyamu. We cancel out Tusazaamu every evil thought. okulemererwa. We cancel out Tusazaamu every failure. okutya kwonna. We cancel out every fear. Tubisazaamu mu linnya erya We Yesu. cancel them in the name of Obulimba Jesus. bwonna, Every obutakkiriza bwonna, every unbelief, endwadde zonna every disease, tubisazaamu we mu linnya cancel lya it Yesu, in the name of mu maanyi Jesus. ag'omwoyo omutukuvu. In the power of the Holy Buli kibadde Spirit. bikutte byonna Whatever has been tubisazaamu holding. mu linnya erya Yesu. Nkutula nga nzikiriza buli maanyi gonna ag'ekizikiza, okulemererwa, okutya okusalawo, okwetooloolatooloola. Ribaka shataraba yende romoko shataraba. Zikiriza, menya, kutula, sazaamu, gaana. Olina obuyinza obwo mu linnya erya Yesu. Tukutula, tusazaamu, tugaana endwadde, tugaana okulemererwa, tugaana obutakkiriza, tugaana okwetooloola mu bbanga. Buli kantu bikaseera tuli awo, amabanja, sayika ey'okuddanga emabega, tubikutula. Okulwalalwala n'okulootagaota kyamu, tubikutula mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Rimakashataraba yendu roboko shetere ramakashataraba. Tukwebaza Katonda waffe, tukutula, watuwa obuyinza obwo, tubukozesa. Ramakashataraba. Olina okubeera ku ntebe y'ekitiibwa, olina okufulya ebigambo ebyekisa, olina okutambula mu buwanguzi obwa Katonda. Sabira abaana bo, sabira abaana bo baleme okubeera kwabo abagenda okwonooneka. Sabira eggwanga lyaffe Mukama. Tusazaamu okutya kwonna, tusazaamu obunkenke mu Uganda yaffe, tusazaamu obunkenke, tusazaamu okuyiwa omusaayi. Ramakashete romokosheterebo. Tusazaamu obubbi n'okubbibwa, tubisazaamu, tubigaana mu linnya erya Yesu. Tetujja kutya, tetujja kweraliikirira, tetujja kulekebwawo. Oli wamu naffe Mukama, watusuubiza, tolituleka, tolitwabulira. Gwe maanyi gaffe. Rebokoshatarabayen rimokoshata rewo. Yes, weebale Mukama.
Father, we give you praise and we give you honor. Taata tukuwa ekitiibwa Osaanidde nannyini ggulu n'amatendo. n'ensi. You're worthy, King of Osaanidde heavens. obulokozi bwaffe. You're worthy, our Bwe Savior. yatusobozesa You atuwanguzisa. who enables us Bwe every atuwanguzisa day. buli You kaseera. who enables us Bwe every atuwanguzisa time. buli You kaseera. who enables us every Bwe time. atuwanguzisa buli You kaseera. enable us every Oh, time. tuli baddembe ddala. We are totally Omwana free. gw'asumulula abeera wa ddembe For ddala. he who the Son sets free is free indeed. Weewaawo Mukama. Indeed, Lord. Tukikkiriza, We tukikkiriza believe ekyo. it. Weebale Yesu. Thank you, Jesus. Ng'okyayimiridde awo. As you still stand Zibiriza amaaso go. with your eyes closed, Owanike emikono gyo. put up your hands Nze ngenda kusaba. and I'll pray. Taata mu linnya erya Yesu. Father, in the name of Jesus, Tuwanise emikono gyaffe. we've lifted up our hands. Mukama gwe wampita. Father, you called me. Gwe wannonda. You chose me N'ompa amafuta. and anointed Okubuulira me abaavu ebigambo to ebirungi. preach good news to the poor Abaweddemu amaanyi okuzzibwamu amaanyi. and to encourage those that are Kati discouraged. nzigira buli maanyi gonna ag'ekizikiza. I come against all forces of Nzigira buli darkness. busibe bwonna I come against every obadde buzze captivity eri abantu bano. that had come to these Obulimba people. bwonna obw'omulabe Every Sitaani. deceit of Satan, Okutya n'okweraliikirira. every fear and anxiety, Mbikutula mbisazaamu. I break and Gwe cancel Sitaani it. tolina buyinza ku bulamu bw'abantu bano. Satan, you have no authority over Va these ku people. ndowooza zaabwe. Leave their mindsets. Va ku ndowooza zaabwe. Leave their minds. Bano baana ba Katonda. For they are children of Bazibwa God. bujja n'ekigambo kya They are Katonda. renewed by the word of Kyeva God. nangirira ekisa kya That Katonda. is why I declare the Nangirira grace of emirembe God. gya I Katonda. declare the peace of Nangirira God. amagezi ga I Katonda. declare the wisdom of Okujja God. gye muli mu linnya erya To Yesu. come upon you in the name of Bwe yazze Jesus. ng'oli mulwadde. If you came sick, Omukono ogumu guteeka wakuluma. just put one hand Nze where you ngenda feel the kusaba mu pain. linnya erya And Yesu. I'll pray for you in the name Nzigira of buli Jesus. ndwadde yonna. I come against every Endwadde ziri mu lubuto. every disease in Endwadde the ziri mu stomach, mitima. in the heart, Endwadde ziri mu migongo. diseases in the back, Emitwe egiruma. headaches. Nsazaamu ebirooto I ebikyamu. refute evil Nsazaamu dreams. siriimu n'emisujja. I cancel out Nsazaamu AIDS and COVID-19 fevers. n'enkola ze zonna. And we cancel out Nkulagira nti COVID-19. vva ku bulamu bw'abantu We tell bano. you to live lives of Badde good mu people. linnya lya Yesu Kristo Live Omwana them in the Katonda name of omulamu. Jesus. Ebizimba byonna ebya buli ngeri. All tumors, Ebizimba ebiri ku nabaana biwona tumors kati. on the womb are Ebizimba being ebiri mu healed. mabeere bibula The kaakati. tumors in breast Buli are being ndwadde healed. yonna ebula kati mu linnya Every erya Yesu. disease is being Gwe buli healed. ndwadde ewulira eddoboozi lyange. Every disease that hears Kakkana my wansi name. w'ekigambo kya Humble Katonda. down under the word Yesu ye of God. Mukama. For Jesus is Nangirira Lord. emisujja okuwona. I declare Nangirira healing upon bisenyiga fevers. n'emitwe okubula kaakati. Every headaches and fear and Obutazaala mbusazaamu. I cancel out barrenness. Obugumba bwonna I mbusazaamu. cancel out every sort of N'abasajja barrenness. abatali ba mulembe byonna mbatereeza kaakati. All the men are being put right in the name of Taata Jesus. nkwebaza olw'ekisa kyo. Father, I thank you for your grace. Nkwebaza olw'ekisa kyo. I thank you for your Kubanga grace. kikoleddwa. For it is being done. Mu linnya lya Yesu Kristo In Omwana the name Katonda of omulamu. Jesus, Son of the Mu living mafuta ge God. wampa Mukama. In the anointing that Mu you gave maanyi me. go Ayi Katonda In your wange. power, Lord. Leka nangirire eri abantu Let bano. me declare to these Mukama people. nangiridde olw'ekigambo kyo. Lord, I've declared by your word. Ng'omusajja wa Katonda. Just as a man of Nangirira God. eri abantu bano. I declare to these Nti mwenna people mumaze okuteebwa that you've mu been linnya erya set Yesu. free in the name of Mumaze Jesus. okuteebwa mu linnya erya You've Yesu. been set free in the Kubira name of Katonda engalo Jesus. ez'amaanyi ng'omwebaza. Clap for Jesus. Mwebaze, mwebaze, mwebaze. Thank him. Thank him. Weebale Katonda waffe. Thank you, Lord. Weebale obulokozi bwaffe. Thank you, my Savior. Yesu mwongere engalo ng'omwebaza. Give him a praise. Obwavu and obulese thank him. babega. For you've left poverty Mu linnya back. lya Yesu Kristo Omwana In Katonda omulamu. Jesus' name, Son of the living Weebale nnyo God. Yesu waffe. Thank you, Jesus. Weebale nnyo obulokozi Thank you, bwaffe. our Weebale salvation. ekiddukiro kyaffe. Thank you, our fortress. Weebale kitaffe afaayo. Thank you, our caring Ani dad. alinga ggwe Mukama? Who is like you, Lord? Banaye mwongere engalo nga za Give him a kitiibwa. praise. Wuliriza. Listen. Ddayo osome ekyawandiikibwa ekyo. Go back home and read that Oddemu scripture okiclaiming. and claim it once Nti mu again. mwezi ogw'ekkumi That in the 12th ennaku month, z'omwezi abiri mu on musanvu the 27th day, owandiikewo erinnya lyo write down your name. nti Nakacwa Harriet That Nakacha Harriet, Katonda bwe yamugja mu mbeera eno God got her out of n'amutuuza her situation n'abalangira and made her sit with n'amugamba ebigambo princes ebyekisa. and told her words Genda of ekyo kyerangireho grace. bakimaze okubaawo mu linnya erya Yesu. Declare that upon your life, for it has happened in Jesus' Mwebaze name. n'engalo ez'amaanyi. Thank God with a mighty hand clap. Kati wuliriza. Now listen. Kiba kya mutawaana n'omalako omwaka guno It is bad for you to end the year nga tonnaba kulokoka.
without getting saved. bw'oba oli wano nga tolokokanga If you're here and you're not yet tomanyi saved, bigenda kubeerawo mu nnaku zino nnya you don't know what is going to happen these remaining 4 teweetaaga days. biyingiramu nga tolina You yesu don't need to enter the new year without Jesus. njagala kusabirawo w'oli olokoke I want to pray for you right where you wanika are. omukono gw'ayagala okulokoka Just put up your hand if you want to give your nze life ngenda to Christ. kusabira katonda akuyambe And I'll akukyuse that God will oyingire omwaka change you ogujja ng'oli mulokole so that you enter the new year as a born again wanika Christian. omukono gw'ayagala okulokoka Put up your hand where you are if you want to get wazze toli saved. mulokole naye ogamba leero njagala kulokoka You came into this place, you're not born again, but you want to give your life to Christ. wanika omukono gwo gy'oli yonna Just shoot up your hand where you tobaako are. kyotya gwe gwe nninda Don't be afraid of anything. okay bameka nga ate oli mugenyi leero How many okusabako are naffe visitors? This is leero your first time. olwosoose okusabako naffe oli This is luddawa your first time fellowshipping with twagala us. tukwanirize naawe omugenyi Put waffe up your hand, our visitor. Want to welcome bw'oba you. oli omugenyi ng'oli eyo wanika mukama akuwa omukisa emabega eyo God bless you, our mukama visitor. akuwa omukisa namwe abawa Bless omukisa you, bless you. naawe so abagenyi baffe So our visitors, njagala kwogerako nammwe wano katono I'll have a word with you right here saavisi ng'ewedde when the service is abalala banaaba finished. bagenda mwe mujja kujja no As twogereko nammwe others will be going, I'll have a word with you. kale weetulireko You may be seated. okwate ekiweebwayo kyo Get hold of your offering. ate afunye ebbaasa wanika omukono Put up your bagikuwe hand if you didn't get an envelope, and it will be delivered right where you are. then tuddeeka mu maanyi mu linnya And erya then yesu we'll go back home in power in Jesus' name. amen Amen. wanika omukono bagikuwe wanikeko bulungi amannya Just go put up your hand. nga bwe bakole ekyo As they do that, nkujjukiza I remind you, crossover yaffe 31 our crossover is on 31st okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka emu from y'akawungeezi 7 a.m. to 7 p.m. bw'oba tofunanga bbaasa ya crossover If you've not yet received the crossover envelope, ogenda gisanga bweru awo ng'ofuluma you get it at the doorway as you go out. ebbaasa eyo erimu akapapula That envelope has a paper. okuliko ebintu 11 by'okkiriza katonda akukolera 221 You're going to write 21 things you believe God to do for you in 2021. so owandiika sayidi zombi You write the same things on both sides. church copy ojja kugizzaamu mu You bbaasa will put the church copy back in the envelope oteekemu n'ensigo yo sente zo and put your seed. ojje nabyo nga 31 And then you come with them on 31st. mukama agenda tukola bulungi ku lunaku olwo God will do us good on that day. tujja kubaako n'okusembera We will have Holy Communion. tujja kubaako n'okusiiga amafuta We will have anointing. byonna nga tubikola mu ngeri eri prophetic And all will be done in a prophetic ate way eri scientific and scientifically. wabula tojja na mwana muto Don't come with your child. omwana afune amagezi w'omuleka Find where you can kubanga leave the kizibu okuba child. n'omwana olunaku lulamba nga tuli wano ate tebakkirizibwa It will be hard to have those children the whole day. okuggyako abato abayonka bwe batyo amen Amen. so abayonka abato myaka 2 kudda wansi tosobola kuleka abo osobola okujja nabo You kubanga can gwe only bayonsa come with the very little ones that are still breastfeeding. amen Amen. then nga lumu Then on fast, tujja kuba ne saavisi emu we will have one service. etandika saawa 4 paka 7 It will begin at 10 a.m. to 1 kiba p.m. kirungi n'okeerako n'otogenda mu overflow kubanga wano wanajjula tujja bateeka sayidi eri It will be good for you to come early so that you don't sit in the overflow. amen Amen. kale katusabe Let's pray. kitaffe omulungi tukwebaza Good Lord, we thank you, kubanga tuzza ku ebyo by'otuwadde for we give you part of what you've given us. gw'otugabirira ate ne tukuddiza ku You by'otuwadde provide for us and then we just give back to you. nze nno nsaba omukisa gwe wasuubiza I pray for a blessing that you promised eri abo abawaddeyo to those that have given. nti ekyomuyiika ekisuukundiddwa kinaabaddizibwa That a good measure pressed together and running over will be given back to mukama them. nsabayo ekyamagero ekirabikako ekyenkukunala kikolebwe mu nnaku zino ennya ezisigaddeyo Lord, I pray for a tangible miracle to be done in these last 4 days of the omuntu year. abe n'obujulizi obugamba nti buno obujulizi bwa nnaku nnya ezisembayo That someone may have a testimony and say, this is a testimony I got in the last 4 days of the year. mukama nga tuyingidde 221 Lord, as we enter 2021, obujulizi obwo abantu banaabuwa nti mu nnaku ennya ezaasembayo mukama yankolera bw'ati people will give those testimonies that in the last 4 days of the year, God did this. mukama ekyo nkisabye n'okukkiriza mmanyi kikolebwa mu linnya lya Lord, yesu I've prayed that in faith and I know that it has been done in Jesus' era name. nga baddeeko mbasabira ekisa kyo n'obulungi bwo
And as they go back home, I pray for your great obukuumi goodness and obukuumi mercy. bwo bubeere ku bulamu bwabwe Your goodness may be in their mu lives. linnya lya yesu kristo omwana wa katonda In omulamu. Jesus' name, Son of the living God. Amen. Amen. N'ekisa kya mukama waffe yesu And kristo may the grace of our Lord Jesus Christ n'okwagala kwayi and katonda the love of God n'okussa ekimu okw'omwoyo and omutukuvu the fellowship of the Holy Spirit bibeere naffe ffenna be with us all, n'abooluganda in bonna all our brethren, mirembe now egitaggwaawo. and forevermore. Amiina. Amen. Mukama atuwe omukisa. God bless us. Yambala masiki yo. Put on your mask. Observe social distance. Social distance. Naaba mu ngalo. Wash your hands. Sanitize everything. Sanitize. Buli ky'olina okukola kikole. Do everything you can do. Ebisigadde obirekere.